then feno netuziyisa oba okukyusaamu okusinziira bwe zibazize. So twagala okubiriza districts zonna enebeere matter of national importance. Omukulu Ssewandagi abeewakiso bakubiriza ab'emukono abaawa Buvuma okulaba nga bakompilinga ensonga ezikwata ku bantu okuteekebwa mu budget. Budget eteekwa okubanga eddamu ebibuuzo ku bizibu by'abantu ebiri mu kitundu. So si kuleeta budget ate nga etunuulira bibiina bya bufuzi, wano waliwo wa NRM tuteekeyo bwekiti, wano waliyo wa NUP. Saawa zino system political party eri mu buyinza ya NRM. So naawe bw'obanga abantu bali obasosodde nti Wakiso teri wa NRM n'olwekyo tetugenda kubazimbira katale, ekintu ekyo kibeera kikyamu. Sebo nzikiriza nkungubage wamu n'abantu bonna abaviiriddwako bannaabwe. Wennakatuli twaviiribbwako omutaka omunene ddala. Abantu b'Ennakatuli nsaba Katonda Bagumya, Kansala Kayira Joero yankiikiridde bulungi, abaana ba Divine Embassy Webale, Sebo Musawo Kayondo president w'abavyekitizi yaŋŋambye nti akutumidde era nti omutumirangako abeerako nnyo ku programu eno ng'agiwuliriza. Neyanziza nnyo neyanzeege abadde omubaka Charles Tebandeke naye bw'atyo bw'alamusizza ku bantu nga sinnaba kugenda wa muweesi. Wiiki eno gye tukubye amabega ebaddemu ebintu bingi. Olwokutaano bannaffe ab'ekibiina ekya National Unity Platform baggulawo offices zaabwe mu butongole ziri awo Kavule Makerere olunaku olwokutaano. Olunaku olwokuna lwe baali basazeewo okuziggulawo naye ate President Museveni ng'alina okulambula amakolero n'okumu ku mirimu egitambula mu kitundu ekyo ne batasobola. Naye olunaku olwokutaano bannaffe abo bagguddewo offices zaabwe. Abakungu simanyi naye okusinziira ku mbeera eyaliwo ndowooza programu ya President Museveni yali esooseewo ya Mwami Kyagulanyi nejja. Naye neya Mwami Kyagulanyi bwebanga ye yasookawo neya President nejja. Naye ekirungi nti baategeeraganye embeera neesobola okutambula. Manyi President gy'alaga munnange olina ensonga okuzikwasaganya obulungi. Mu mbeera y'emu yeeyo Speaker wa Parliament Omwami Tayebwa yazzeemu okusindika ababaka ba Parliament bano Batebandeke okubasindika mu lusirika mu luwummula olulala lwa weeks 2 okwongera okwetegereza emirimu gya gavumenti bwe gitambula mu constituencies zaabwe. Ekyo nno nakyo kyandibadde ekibuuzo. Researching oba ezezi research nga zisusse nga nnyingi. Naye bino byonna bigenza okubaawo nga Parliament ekyalimu okusika omuguwa naddala ku ludda oluvuganya ku nsonga ezirina okuleetebwa mu Parliament ezirabika ng'ezimu zibadde nga ziri personal z'abantu sekinoomu nga yo oludda olw'opposition nga lugamba nti ensonga zino abaabwe ze baleeta naddala ezoogerebwako ez'abantu ababula, abantu abali mu makomera, byonna ebyo byonna ne bireetamu okusika omuguwa wakati w'oludda oluvuganya ne Parliament. Mu wiiki eno yennyini President Joe Biden owa America yavuddeyo n'annyikiza ekiwandiiko kye twayogerako omulundi guli. America ng'erabula abantu baayo abaagala okukolera emirimu mu gavumenti ya Uganda oba mu ggwanga lya Uganda okwegendereza ennyo. Ne President Joe Biden yazzeemu n'akakasa ensonga eyo. Ekibadde mu wiiki eno era ndowooza tulina okwegendereza ennyo nga bannayuganda weewaawo President Museveni ye agamba nti nedda bali tebalina kutubeerako nnyo, naffe tulina ensonga zaffe ze tulina okulwanirira n'okulaba. Mu wiiki eno gye tukubye amabega abaana ab'ekibiina ekyomusanvu bamaze okuteekebwa. Nkimanyi bulungi enkyolw'ebbalaza bayinza okufuna briefing n'abasiniya ey'omukaaga nabo bagenda kufuna briefing oba okuteekebwa nabo twongere okubasabira abasiniya ab'ekibiina ekyomusanvu bentegeddeko batandika ng'ennaku z'omwezi 7 bajja kutandika nga 7 ndoza lujja kuba lwa 2 then n'abasiniya ey'omukaaga nabo bajja kubanga batandika. Abasiniya ey'okuna bakyagenda mu maaso okukola ebigezo. Nasanyuse nnyo gavumenti bwe yavuddeyo n'omulamuzi eyasalidde omukulu w'essomero
ate nga musomesa mutendeke eyagaana abaana okukola ebibuuzo ate n'abasibira munda mu ssomero abaana n'abagaana okukola ebibuuzo naye ng'ate gavumenti yavaayo n'ekitongole kya UNEB nti abaana ababangibwa school fees mubawe olukusa bakole ebibuuzo school fees ezo bajja kuzisasula nga bajjayo ebibuuzo wadde enkola eya digito weeri okeberera ku ssimu naye omusomesa oba essomero bwe litwalayo abaana amannya g'abaana abo ne index number zaabwe ne bagamba nti ono teyatusasula so temufulumya ebibuuzo bye awantu wonna era biba tebijja kufuluma paka ng'akoze eki ng'abasasudde so ensonga eyo neebazizza nnyo n'abazadde naddala ab'ekibiina ekyomusanvu ne sini ey'omukaaga bw'oba owulira ensonga eno gikwasaganye olabe nga ogimalako oleme kugwa mu buzibu. Ekinaasembayo ku bimu ku ebyo disitulikiti y'e Nakaseke era wiiki eno gye tukubye amabega yatudde olukiiko lwayo lwonna ne lusalawo nga terwekutuddeemu bagikutulemu disitulikiti eyo ne ekitundu ekyo kigende mu Ngoma district ya Wakiso bali tukutulamu Wakiso anti ndowooza abakulembeze bamwe tebafaayo kumugo ko gwafu gwemaganya bwina district ze kusinga n'obunene Ssewandagi naye yo tebagikutulamu wano twati sabiri kumina gumu naye nabano kubanga Ssewandagi yo Wakiso ya kusalamu Ssewandagi ndowooza mu mbeera eno Minister bw'anaatwala kuba abana ekiteeso kyabwe ekya district manyi kigenda wa minister wa local government. Minister wa local government alyoka atwale ku mu parliament esalewo. Osanga nammwe banaaba mugendera mu ekyo. Naye district eno eya Ngoma ndowooza erimu constituency emu yeya Nakaseke South. Yeri Honorable Nyongole. Kati district eyo yesinga okubaamu olukoola olunene. Naye bwe nawulidde engeri y'okugisalamu nga Lutamaguzi yajja kusigala eno mu Nakaseke. Alani Mayanja naye ajja kusigala mu Nakaseke. Wabula Alani ono wakyate eno bayinza ogikutulamuuko. Omanyi Alani alina amagombolola 5 oba gali 5. Naye wakyate eno erimu olubuubuuto lwa koridoro olwo n'abantu abo baagala okwekutula mu ndowooza Alani basobola ogimuggyako yonna eyo wakyato oba okugisalamuuko n'asigaza amagombolola 4 n'ekitundu oba 4 ntegeeza 4. So mu mbeera eyo Evans bwe kyogamba nti olwo banaaveyo baloke bajje basalimu Wakiso simanyi ennaku zo tuleko obutali bwenkanya nga butukolako bano bavuzi bano basebandeke bennyini baagenda ne bayisa ekiteeso ekifuula Wakiso City era ne bagiwa n'ennaku z'omwezi ng'etandika zonna ze baayisa ne Wakiso Cities zo zitandise okujjako Wakiso erayo tetandikanga tulinde tulinde ne wattebandeke yennyini baagala kusalamu ne nansa neno yennyini gye njagala okukiikirira twagamba tugisalemu constituency ezinnya buli gombo lefuke constituency ekyo tebakikolanga naye awalala bo basala kale awo tunadda naye nga bo kye bategeezezza nti services ntono eri wanene nnyo okuva Enerizi district okutuuka eri kale kangende ewa Abe Muweesi alamuse kubawuliriza ensonga ze mbategeezezza ensonga tulina ensonga y'ettaka emyaka gino 37 egya gavumenti eri mu buyinza n'emyaka 61 egy'eggwanga lyaffe nga lisajja kudde n'25 egya Simba najjo kanjiteekemu kuba tuli mu kujaguza guno omwaka gwonna. So embeera eno ekwatiddwa etya era kiki ekizibu ekiriwo tuyinza kugigonjoola tutya? Muweesi lamusa kubawuliriza tutandike. Sebo neyanziza neyanze okumpa omukisa guno. Muweesi nja kusaba omuzindaalo ogwa amanya gange nze Abe Muweesi ndi vice president ekibiina kya CP twala kitundu kino ekya Buganda. Uganda bange Ssentamu Ssewandagi oyo muyita veteran mulwanyi munnange Edward Ssekabanja nandibadde nga Ssewandagi akiraba nti watuleetera obuzibu ate abalala ekintu kye waleeta ne bakyesibako mpuli abayita kisanja nempulira ddala ekizibu nga kinene. Honorable
Tebandeke mukwano gwange moye buli akangwako nyina kuddukira wuwi era tasibaamu naye ebigambo Evans gundi abe muwesa ayina kyerabidde babadde ayogera konzi y'omu ye yaduumira ejje eryantwala ewakiso mu district council yes kuba yakulemberako onalewo omukyamuzi era sebo njagala kumusaba akome waduumira ejje eryantwala mu parliament omanyi omusajja oyo abe muwesa abatamumanyi ye mulwanyi eno wabbali era nejje erimu eryazza honorable basaalirwa mu parliament oba baali bakola by elections lwakuba muwesa ayinza okuba teyantegeera alina omanyi alina jeri emabega kawo people power nupu yali tennabanga people power alina gwe yakubira namuga gwe mukaku oli luddawa mukwagala wabasaalirwa mukulu Ssewandagi musajja mulungi nnyo ate mukwano gwange nate wakayima nga musajja w'amaanyi onaasobola okumusigukula okumugjayo wakayima musoke sajja akoledde abantu munene w'amaanyi entongoli n'endingidi mpulira wakayima ne honorable Kyagulanyi kumpi baali bonna aluwa baaliwa sajja w'amaanyi onoomukola otya kale abe okay kakati ebyo byonna tulina okubyogerako situyinza kubireka naye waliwo kagezi munnyo omu yagamba nti if you tell the truth you don't have to remember anything kasita oyogera amazima tebakwejjusa era omulala n'agamba the principal key to success is to try again dingana ekintu kiddingana yagajjamu omukkuto kakati tutunulira ebintu bingi njagala nnyo okutunulira ekigambo ttaka kuba kizibu abo ba Ssewandagi bwe babisookamu olubereberye ne babibeeramu ne babibagobamu naye ne tutambula nga ntunulidde etteeka ly'ettaka erya 1998 ebintu bino njagala okubigeregeranya wali wakati wa 86 98 nakati we tulimiridde wano olwaleero naye bwe tulaba nti etteeka ly'ettaka erya 1998 n'ennongoosereza eya 2010 etakoleddeko ddala baatulaga wano nga baleeta etteeka ly'ettaka baatugamba nti okuluŋŋamya abatuuze ku tteeka ly'ettaka erya 1998 baatugamba nti ekiwandiiko ekiruŋŋamya abatuuze ku tteeka ly'ettaka ekya 1998 lyakolebwa n'ekigendererwa ky'okukifuulamu ekiwandiiko ekimanyifu nga kikwata ku tteeka ly'ettaka erya 1998 n'olwekyo ekiwandiiko kino kiraga mu bufunze ebintu ebikulu ddala n'enkola erina okugobererwa ku tteeka erya 1998 olwo ne kibe nga kisobola okweyambisibwa ng'ekiwandiiko ekijulizibwako ensonga mu bwangu wabeerawo ensonga ekyo ekiwandiiko kyekijulizibwako kyebajjayo ne bajuliza ne bajjayo etteeka lya 1998 olukiiko lw'eggwanga olukulu lwakiyisanga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga 1998 mu ngeri y'emu His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni n'alikiriza okuba etteeka ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omusanvu 1998 mu ngeri ekkiriziganya n'etteeka 237 ssemateeka namulabye dda wano w'ekitiibwa Tebandika mulina 237 erya ssemateeka wa 22 Sebutemba 1995 etteeka ly'ettaka liraga ebitongole n'engeri ezeetaagisa okutuukiriza enkyukakyuka zonna n'ebyo ebiragibwa ku ttaka mu ngeri egoberera ssemateeka ebigendererwa bino bye bigendererwa ebyawufu
eby'etteeka ly'ettaka erya 1998 era bye bino okutebenkeza obwannannyini ku ttaka era n'abo bonna abeeyambisa ettaka ng'abasinga obungi ku bo babibanja ku ttaka ery'ennono nga balala babibanja ku ttaka ery'obwannannyini eggwandiise ng'abalala bali ku ttaka abalituddeko nga bamu babayita bakyesenza waliwo bebayita bakyesenza ku ttaka ery'obwannannyini eggwandiise kati gavumenti ya National Resistance Movement negamba okumalawo enkalu eziri ku nkozesa y'ettaka wakati wa bwannannyini ttaka ery'ebyapa erya mayiro erya liizi n'ery'ennono n'eddala bagamba bwe bati batunuulira ng'ennaku z'omwezi 31 ogw'ekkumi 1912 wasibwawo etteeka ly'okuba n'ettaka nga 1/7/1939 wasibwawo etteeka ly'omusolo gw'ettaka lye bayita the land tax law nga 15/1998 wafulumizibwawo etteeka ly'okubeera n'ettaka okufuna ettaka n'okubeera naki kakati gwoba ng'olina ekyapa okisaze wagundi ng'olina kubeera nakiki bw'oba oli gye wattebandeke olina kubeera naki na ttaka era ne ssemateeka wa 1962 teyalijjaawo era ne ssemateeka wa 22 Septemba 1995 yayongera okunyweza enkola y'ettaka nga ekigendererwa kunyweza ttaka etteeka lya 1998 kakati ennamba 237 mu ssemateeka wa 22 Septemba 1995 bagenda okulaba nga kikize President Museveni aba atambula eyo mu 26 anoonya akalulu bano baseka banja yatuleetera obuzibu okuleeta ebisanja kimanyi kikyajjukira bulungi yaleeta 21 kati 26 aba ali mu kutambula buli gyateekanga ekigere ng'abantu bakuba enduulu Your Excellency tuli wano ne batandise otugoba ku ttaka batandise otugoba kuki ku ttaka President Museveni bw'amala 18 Desemba 2007 n'akwata akakalaamu n'awandiikira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ebbaluwa ng'amutegeeza ku bintu ebikola ki ebiriwo n'ebirala era ne bakola ennongoose za 2010 gavumenti ereeta etteeka lya 2010 nongosereza nga ekigendererwa kunyweza abasenze kuki ku ttaka era etteeka lino mwalimu ebintu bye bagenda bakyusakyusa obuwaayiro etteeka lya 2010 lyayisibwa ng'ennaku z'omwezi 6 ogw'Okwakubiri 2010 era lyatandika okukola ng'ennaku z'omwezi 12 ogw'Okubiri 2010 era gavumenti ya National Resistance Movement yasuubiza nti egenda kufuba okulaba nga essa mu nkola ebintu bino wammanga ekisooka okukomya okugobaganya ow'ekibanja simanyi oba kyakoma oba kikozeeko sikimanyi bantu bagobaganyizibwa ku ttaka ne weeyogerera wano enkya waliwo bye bayinza okugoba oba weeyogerera nga waliwo abaagobeddwa namba 2 okugoba ow'ekibanja mu ngeri y'ettiiko gulina kuba musango simanyi baakavunaana bameka ekyokusatu baluga nti okwanguyiza abasenze nga bafuna ebbaluwa ezibawa obwannannyini ku bibanja byabwe simanyi nti baali bakikoze ekyokuna okugereka busuulu obulina okusasulwa ow'ekibanja oba nakyo weekiri nze naawe mu nnongosereza za 2010 batulaga nti mu nnyingo ezakyusibwamu zezino mu kukyusa ennyingo 31 mu tteeka ly'ettaka mwawagikibwamu wansi akatundu 32A
era mu kukyusa mu nnyingo eya 35 yeteeka ekkulu naye weeri okukyusa mu nnyingo ya 59 eyeteeka ekkulu mu kukyusa ennyingo ya 92 eyeteeka ekkulu wadde nga akatundu namba 31 akasaza 32 aketeeka ly'ettaka kanywereza abasenze ku ttaka naye abantu basengulwa ku ttaka nkyanaggulu nga tewali ayamba era nga babagoba tebagoberera mateeka newankubadde nga ennyingo 237 eri mu ssemateeka ennyingo 237 egamba nti ettaka mu Uganda ly'abannansi ba Uganda era lyakubeera mu bo y'abannayuganda era lyakubeera mu bo bwe kiri liri mu bo nkayana njereere Ssewandagi biba bibeeramu basekabanja batebandeke ne bakayana abantu bafe era wagamba nti addayo nja kugenda nja kugenda nzizange emundu ebeera mabega eno togisobola giraba nduumirira mabega eno kakati ennyingo 237 mweri mu ssemateeka abasenze bagobwa ku ttaka nkyanaggulu kati wali ayamba mpulira kati nemambuka abantu babagoba ku ttaka olutalo lwatandise nalabye omubaka Gilbert Olanya neyali omubaka Odonga Oto nga message gye bawa nkambwe bulala ng'ensonga zirabika president alabika nabana abalaalo president ate abakwata abakulu ne bagenda okusinkana president nga kirabika ate abaana n'abazzukulu ab'engulu eyo ensonga gye ziri nga tebakkiriziganyiza ekiwandiiko n'amaloboozi ga mwami Gilbert Olanya n'omubaka munne Odonga Oto embeera nagiwuliriza naye ng'eyinza obutavaamu mirembe singa ebintu ebyo tebikwatibwa bulungi nsonga ya ttaka genda naye obwo bonna bunafu obwabali obwa gavumenti gavumenti tulowooza nti weeri naye teriiwo Ssekabanja afuba tomulaba wano yajja wano mpozi ne Fred bamwine be bajjajjako wano we batyo bali bajja nga bafunye ssente we watabaawo ssente tibajje naye Ssekabanja ajja bamwine najja bamwine bentira okuwulira bali we banga tiwali ssente bajja nga waliwo bamaze okulingiriza akatuli akalimu ssente oba abantu bagobwa bameka wali oddeko wenaalemu akayanira nadda ku radio wano temujja bagobawo naye ng'ate nabo bali batwalako n'owulira nga balaja anti tibabitigira Lutamaguzi yataasaako Ssaabalamuzi Mulamba ng'ettaka balitwala tujjukira wano ne tukuba enduulu katulebe ng'ettaka balitwala eri taata wa Nabbanja kwe yazanyiranga kwe yeepeneranga eryo baalitwala kakati no batugamba mu kiwandiiko kiri kya 2 batugamba nti okutunda ettaka n'okutunda ekibanja mu katundu namba 35 muteeka ly'ettaka kalongoosebwamu ne bayongera mu kawaayiro namba 7 wansi waako wayongerwayo akaayiro namba 8 akagamba nti nannyini ttaka taatunde nga ttaka lye nga tamaze kuwa mukisa musenzeewo naye kati ku nsonga eyo yonna njagala tube nga tuwumbawumba wadde tujja kubanga tudda gy'oli Abe n'engeri gy'ogobereddemu ensonga zino zonna omuntu ayinza okulowooza nti ekibbattaka kiri Buganda wano wokka wadde we kisinga obungi wano mu Central naye kati owulira n'abasajja babadde batebenkedde weewaawo ne mu gavumenti ne mu bannabyabufuzi bino ebibadde mu Buganda wano nga balibo balabika babitunuulira kyamuli nga tebirina bo balaba nga tebitambula kati naawe bituuse omuntu alina essuubi omuntu akole ki ku nsonga y'ettaka omuntu talina kyajja kukola kubanga gavumenti weeri teriiwo yeekole ki kati ku nsonga zino eziriwo ekyokola ekimanyi kiki erina emmundu erina amakomera era yessa amateeka mu nkola naye olw'okuba nti kati ebintu byafuuka ndiirawa mbadde nnyumyako ne Ssewandagi ku pikipiki zino boda ziyinza okuwera akakadde bwe ziri naye gamba nti pamiti ya 40 gavumenti ebeefunye ssente mmeka mpitirivu buli pikipiki gy'okwata giteeke wali owa revenue ng'atadde wali akatebe lisiiti yiiyo genda osasula okugjayo pikipiki yo waliwo akikola
babikola abasobola baliwa wano tekiriiwo waliwo akikola naye ng'ate bwe kikolebwa gavumenti efuna ssente naye ne bw'onoobawo amagezi okukudda mbagenda tugenda batwala ku training Ssewandagi yeebuuziza training kinga omuntu abadde avugidde pikipiki okumala ennaku emanya emyaka 15 ali ku kkubo ogw'omukaaga omutwale ku training imagine kakati ye gavumenti eriwo egatulwanyisa president nadda buli wadda nti nwanyisa enguzi agirese wano ku boda abasirikali bonna ku epikipiki ne bazifuula olusuku naye okufuna amagezi agagamba nti epikipiki zino kanteeke wali abarevenu bateeke wali akatebe buli pikipiki bakwate gende ku poliisi okugijjayo ng'omaze kuwa pamiti ebisigadde ebirala ebigiriko biki butawaaza biki tunaabiraba oluvannyuma naye ng'omaze okusasula kiki pikipiki yo tunakukwata oluddako tekiriwo gavumenti eremereddwa mu bufunze gy'olaga ndabanga gavumenti eremereddwa ensonga y'ettaka eremereddwa emyaka 37 mingi Ssekabanja agambye balina okweza n'ataano atyo kakati mubuuze tatambuza bigere nga nte atambuza bigere abaana omwoyo gw'eggwanga bali badde nayogerako simanyi bameja simanyi bisaso ali awo ate emmotoka zayogerako zagamba z'abazzukulu zitwala abaana ku ssomero Ssekabanja ono abatambula bakonga gavumenti enejja bano ab'entinda abatamanyi buuza bamanyi Ssekabanja gavumenti enejja Ssekabanja ali omu ku mannya ono Ssekabanja yali omu ku basajja abagagga mukulu Ssewandagi nasomako olulimi Oluganda nina olugero olwannyumiranga omusomesa yaŋŋamba ng'okulira ku kyalo ng'olina okuddamu nti si kukimanya kaakati ono ye ali ku kyalo naye munda mu kyalo ekikirimu talina kyamanyi azimba kintu kyabali kyova olaba abonaabona atambuza bigere nga nte bali bayita mu bbanga olumu gundi njagala kujja tukomewo ono Ssekabanja luli wavanga ng'olina ekizibu wano n'ogende wa Ssekabanja nti Ssewandagi atuse wa Ssekabanja nti muzeyi Ssekabanja njagala emitwalo 5 luli nga tanayigira mu kino kati musabe gumu awali omukka tewabula kakati olumu netalazo senta wafuuli yamugamba nti Ssekabanja eba muwe emmotoka amafuta agasooka Mulumba yagamba omwaka mulamba gavumenti bweneewa Ssekabanja emmotoka alina omugulira amafuta omwaka mulamba nga yagateekamu kakati mu mmotoka ya gavumenti gwoba gavumenti gene kuwo n'obalamu kyombala gw'omanyi mu bufunze ebintu bingi nnyo nga mmaliriza mu katundu ak'ennamba 92 wagamba nti omuntu yenna aneyagezangako okusengula oba aneetabanga mu kusengula omusenze wakusibwanga emyaka 7 ne baali basibye Ssewandagi waliwo nnako baali basibye tewali abantu bagobwa babatuntumula butuntumuzi Ssekabanja ate n'afuuka ng'abalamuzi nabo bye bakola mu biraba omwavu tasinga muki musango abalamuzi abaali badde batwasa eggwanga lino tebasobola gw'omulamuzi nze ndi mulamuzi nongamba nti amazeeko emyaka 8 nti akoze trespass nyinza n'ogusala ogwo gwaleese ebyombo ettaka liryo gwe gwensiba naye byonna tiwali kikolebwa n'olwekyo gavumenti ya Museveni tekyayinza kutaasa abantu ku ttaka okujjako ng'evudde mu buyinza awali omukka omuwulire Ssekabanja yayiga okufuguma nze leka afugume gwe ebintu byakufuguma bufugumi afuguma bufugumi awali omukka tewabula muliro programu yanjawulo olunaku olwaleero awali omukka ngenda wa Ssentamu Ssewandagi by the way neerabidde weekend era ekintu ekitambula wadde kyalimu ne sabbiiti eri be bantu okutandika okulowooza ku bakulembeze ababaddewo okwongera okubajjukira eyali omubaka Kapusi Fungalu yavaayo mu kitundu kyeyo n'asaba ministry y'ebyenjigiriza ezimbe ettendekero mu kitundu ekyo okujjukirirako Idi Amin dada ekiwandiiko ekyo bakiwandikira ministry ya education naye President Museveni ye yakiddamu obanga awabula minister twali tulowooza nti ministry yeneesooka okuwa endowooza yaayo omukulu awabule naye ndowooza ayinza okuba yalengera akabaate mangu n'ayingirawo n'awabula Idi Amin obuyinza yawamba buwambe Idi Amin eddembe ly'obuntu yali tattana Idi Amin ebintu bingi nnyo ebyaliwo era nga mu kyo
emyaka gyonna mu mawulire gye mmazeemu, emyaka gyonna ne wemba siri mu mawulire, siwulirangayo yadde n'olunaku n'olumu bwe luti mu speech ya mwami Museveni ng'ayogera ku kalungi kwa Amin. Omuntu ne yeebuuza ti omukulu ono yamukola ki? Ng'oggyeko ekyeddembe ly'obuntu liri lye nayogeddeko emabegako. Era abakungu abaali bawera 8 bagenda wa President Museveni mu wiiki eri oba emabegako awo okumusisinkana okumubuuza embeera y'eddembe ly'obuntu eri mu ggwanga, bannabyabufuzi, ab'amawulire, abalambuzi, abantu ba bulijjo n'abalala bonna eri ku ki? Mangu ago mukyala wangadya yavaayo naye nja kuyita kwekangabiriza neekangabiriza abalamuzi tulina batono, eddembe ly'obuntu naffe tetumanyi lwaki abasibibwa tebabata, abasibibwa tebawozesebwa ne gubasinga oba ne bagusinga, ababula lwaki tebavaayo ne batubuulira ekituufu. Naye ng'ate emabegako alina bingi bye yayogera. Olina kweyagala okwongerako tuwumulemu ngende wa Ssewandagi. Amin yataba meka Ssewandagi. Amin ku mulembe gwe yatanga abantu nga bameka abaafa 3,000. Abaafa eruweru baafa bameka? Ekitundu kyakakadde 5,000. Naye gwe osuubira nga gwe munnamawulire wa Radio Simba Evans Tata Nabomba, osuubira Museveni bw'avaako talina kuvunaanibwa? Tavunaanibwe? Amin swayini, kale swayini tugikkiriza swayini. Naye ku bikolobero biri Amin byakola nakakati abantu bameka ababuzi. Tulirayo abavubuka 18. Omufu eyafanga ayina emyaka 8. Amin yafanga ayina emyaka 8. Mufu oja muvunaana kyokujja kunga Katonda yakutonda n'omutima omubi, ettima biki byonna. Neyanzege tugenda maaso programu awali omukka tewabula muliro. Gwe munnange ayagala Talazo, omukulu mulumba owa Talazo Center wali enaakulabye Kabale House okulinaana office ez'ekitongole ekyawumeme. Abagamba nti no mugende mufune Talazo zezo, abambibizimbe ebinene, malwaliro, makampuni, masomero, nyumba z'abapangisa apartments ennyingi, ate mmwe mbanga mugukoze bwe mutyo toilet season ez'ebizimbe ebyo aba azikolerako bwerere. So n'olwekyo mugende ewa mwami mulumba owa Talazo Center abawe Talazo ze. Namba y'essimu nja kugibawa mu maaso awo. Tuwumulamu katono n'oluvannyuma tukomawo ne Ssentamu Ssewandagi. Ssentamu Ssewandagi okusinziira ku muweesi byayogedde ensonga z'ettaka. Bino byonna bitwaliramu waliwo ennakugambye naawe okutunulamuuko. Enkwatagana ya gavumenti eri mu buyinza wakati wa gavumenti eri mu buyinza n'ezo gavumenti zaffe ze twandiyise eya Buganda, eya Bunyoro, eya Busoga, eya Nkole, eya Tooro n'Amambuka. Yo eri etya myaka 37 gino egya gavumenti eri mu buyinza, 61 gy'eggwanga Uganda, 25 egya Radio Simba. Nze ndi wa wooma. Njagala kutandikira eri nzijukize omubaka Ssebandeke ono. Tebandeke. Ayinza okuba nga Ssentamu Ssewandagi gwe yabadde ayogerako tamumanyi. Mu mwaka gwa 2006 paka 2011. Nze ne Wakayima Musoke Nsereko twali mu lukiiko lwa Kiso District Council. Ne Wakayima naye yali mukiise. Ate yenga bwali mubaka kati kimwanguyira mangu nnyo gende wa Kiso n'asaba Hansard alabe okuteesa kw'abavubuka bano ababiri mu biseera ebyo kwali kufaanana kutya. Ekyo kyangu nnyo. Ate era yawaanya oli omubaka eyakubya abantu embooko abaana munankani. Ekyo kikulaga era obuvunaanyizibwa onsinga bunenyeza nnyo omukulembeze wa Kiso District Matia Lwanga Bwanika. Kansala nga kansala okwata omuggo n'ayimirira mu kanso n'akuba banne emiggo. Ekisooka kikolwa ekiraga nti talina kyamanyi ku byamutwala munda. Era nze singa ate nabadde mu kanso ya Kiso District. Yabakubye butawagira president yani. Anti bukiiko butalonda bukiiko. Anti bwe tuba mu kanso. Anti bwe tuba munda mu kanso. Bwe tuba munda mu kanso tuba ba councillors ba district.
era mu Wakiso District Council NUP ye NRM nga bwe tugenda mu parliament y'abano NUP ye NRM kati kifaanako nga bw'onoosanga akati NRM bwesinga mu parliament y'abano ng'osanze oba mubaka yenna owa NRM oba nongeze kwani Muhammad ate takyali wa NRM ono sikabanja amanya ndange sibabanya manya engeri gye batayogera sibategeera ng'akutta omuggo n'akuba bane nga bawagidde ekiteeso kya nuupu ati n'abakuba emiggo omubaka oyo tusobola n'omuleka ekiteeso ne tumukola ki ne tumufulumya naye njagala omugamba mubaka Ssewandege ndi musajja muyigirize nina diploma mu education nina degree mu business administration na majoringa mu finance nina master of science accounting and finance ate kati wendi nkola bachelors mu mateeka ezo nanisomera Makerere University obuyigirizo obwange tolina jojja kusanga nga babwebuuzaako nti ate yasomerawo yakola kye byange byonna biri Makerere so kati bojja mu bino ebyokuteesa kuno okwa bulijjo nali nkiikirira gombola ya Nabweru era bonna kunyimirira mu gombola ya Nabweru nembuuza abantu okujjako ebyobufuzi bino ebyobukyayi kiki kansala kyakola nga Ssewandagi saakikola nga sikiraba naye gwe tuuka ko munabiro gyokola bakatonda kuba nalina ekyo omukisa gwa nalina minisita Bidandisali yakolagananga n'omubaka omulala yali Prime Minister's Office ekyo kye kyanyambanga nenfuna seed school nenfuna amalwaliro nenfuna enguudo nze mu Wakiso naliwo opposition nga tukwatagana na kyeyune nga tetukkiriziganyizaako ddala naye omukuulo gwe naleka ku Nabweru teri yali aguleseeyo ni Wakiso ku District Council so mukulu Ssewandege sagala weewuunye nnyo ate nzija no ndina mweni yupi nayinza okubadde ekyo takimanyi akyambalira eri ndi wa NUP era ssebo nga tiketi tugirwanira tunuulirako value ani ayina ekyamaanyi kyagatta ku NUP kati we tuli olwaliro kubanga bino ebyokuteesa mu parliament mbaka Ssewandege wano ku radio abantu bakuwulira naye ate kirungi gwe ne batukebera ku Hansards kuba oli mwalinganga mutulimba nteesa mu bukiiko eno mu parliament sijjanya okuba tuli bangi kati n'ebyo bukiiko babituwa naye gwe Ssewandege sindalaba bakugamba ni mu kakiiko toliiyo sindalaba bagamba ni mu parliament toliiyo nze Ssewandege bwe ntunula mu kakiiko nkulaba naye omubaka wange simulaba bwe ntunula mu parliament nkulaba naye omubaka wange simulaba bwe ntunula ku radio nkuwulira naye omubaka wange simuwulira kakati ssebo ekkaadi tugenda kuba n'emu ya NUP Ssewandege omubaka aba afaanana abamulonda kati naawe oli bwotyo tuveeyo awo tetujja kulwawo kakati njagala kutunuulira Abe Muweesi wabadde naye njagala kutandikira wano woosembedde gwe kennyini ekibuuzo ky'obuuza Abe Muweesi mu katabo amaka g'Abawansolo omu ku balwanyi abaalimu yagamba nti bwe natunula eno n'endaba ono nentunula eri n'endaba oli naye enjawulo wakati w'ono n'oli n'embula enjawulo wakati wa Mwami Museveni ne Idi Amin teriiwo era bw'ogitunuulira ekubula Mwami Museveni ayinza okuba abadde mukyamu nnyo okugaana okuzimba ekijjukizo kya Idi Amin naye n'omubaka eyabadde aleeta ekiteeso ekyo bazimbire Idi Amin naye mukyamu nnyo lwaki gamba nti mukyamu aba agenda kusetinga president ateekewo ekyokulabirako nti ne Mwami Museveni atukoze ebikolobero bingi ennyo naye tujja kumuzimbira ng'avudde mu gavumenti ate nga tugamba olaba twagala kubonereza bano Ssekabanja abaleeta ekiteeso naye ate Mwami Museveni ono Ssekabanja gora bagwe nawo namugamba gye bagenda omuziika manyiyo buwungu bwaliba kuba twamugamba nti oleese ekisanja bwe kiriba kivuddemu ebirungi tugenda kunoonya tukuwe omudaali naye bwe kirivaamu ebibi era tugenda kunoonya tukuwe empeeraayo ne tutakomawo ne tumugamba ne bw'oliba waffa tujja kujja ebuwungu tukuziikule Ssekabanja ebungereza waliyo omusajja bamuyitanga Cromwell sa Cromwell oyo yajjawo obwakabaka bwa Bungereza n'abusaanyaawo n'akola ebikolobero byonna n'atta na buli kiramu Cromwell bw'afa bamuziika naye Cromwell bwe bamala omuziika wajjawo ate omuvubuka omulala n'azzaawo obufuzi bw'ensikirano e Bungereza ne bayisa ekiteeso ne baziikula Cromwell mu ntaana gye baali bamuziika
ne bamuwozesa nga mufu wangumba ne bamusalira ekibonezo kya kumwanika kalabba era ne badira akawanga ke ne bakawanika kalabba. Kati abantu omutwe tagobabuulira kati nga bano baseka banja bamanyi ne bali babaafa. Ojja gende buwungu. Kitange ne mukazi we. At least omusooke. Mu maka g'abawansolo bwe baali balwanirira okuzzaawo amaka g'abawansolo, Jones mu kirooto manya Meja mu kirooto kye yagamba nti ekirooto kino mukibuulira abaana n'abaana mubagambe babuulire abaana, ffe ne bwe tuli tetuliiwo abaana baffe bagenda kussa mu nkola bino bye twogera olwali. Okay kale. Sekabanja akuwulira. Mwami Sekabanja. Tugende eri. So kati begamba nti Amin ne Museveni tebalina njawulo. Biriwe ebintu bingi nnyo Amin bye yakola gwe nga bw'obimenye olina by'omenyaawo. Oyinza okumbuulirako kimu nga ku mulembe gwa Museveni tekinnakolebwa. Ate ebikoleddwa ku mulembe gwa Museveni nga byakolebwa ku mulembe gwa Amin, Mwami Museveni atuwadde n'amagoba agasukka 1,000 ku 1,000. Tojja kutandikira ku byakitta abantu gambe wano ku bantu bagamba nti Mwami Sekandi oyo mulaba ba speaker nti ye abantu baali babakubirawo n'akulabye bwato kyava afaanana bwatyo. Naye kati bwe tumenya tutandikira ku bannupu bana bakyasimbye ejjo nga Bubweni bamusibidde agago yali agago nga bamusibiddeyo amagye ne gajja mu kibuga Kampala. Olupapula lw'amawulire agamba abantu 54 luuka abo twe ne bagenda leeta abantu abazze bafa nga bangi eriyo n'abantu kibwetera abantu beera n'okweraba nti eriyo omusajja gwe bayita kibwetere yayo ky'abantu n'abuliraawo ne bubuuza Kerodoni amuyinda simanya ani ebyo ne bifiiraawo. So abantu bano bombi Museveni n'Amin balina ekintu kyekimu, bombi bayagala nnyo okulwa mu buyinza babufiiremu. Enjawulo nti Amin yali wa mazima, ye yatugambirawo mu mwaka ogusooka nti nze okufuga obulamu bwange bwonna. Mwami Museveni azze akolanga endogoyi, embalaasi, eŋŋamiya agamba nti kanteekemu ennyindo yange n'agiteekamu, kanteekemu okugulu n'akuteekamu kokakana ng'akoze eki nga ggwereddemu. Bw'ojja okutunula ku nsonga ya muweesi gy'aleese, Amin ne Museveni bonna ekigendererwa kyabwe kyali kimu kya kutwala ttaka ly'abannansi. Naye Amin mu Land Decree ya 75 bw'agiyisa ye yayagala ettaka alitwale nga lya gavumenti. Naye Mwami Museveni ate erirye si lya gavumenti, erirye n'abamulinaanye. Bino bitunuulire bwe baali bateekawo launching scheme bagenda ne bagamba nti Cattle Corridor netandikira Mwankole eri negenda paka e Karamoja. Amin bwe yali structuringa Cattle Corridor eyo bagiteeka mu launching schemes nga buli ranch ya square miles 5 ne bazigabira abantu. Naye ekimu ku byali bigenderwa byalinga bigamba nti bwe tutuuka e Kayunga awo mu Buganda batebandeka abaayo be bagabira launching schemes ezo. Bwe tugenda Ngoma balutamaguza abaayo abo be bananyini awo. Bwe tugenda Mwankole abaawo bwezo launching schemes bwe zaali okuva Nkole paka Karamoja nga buli wootuuka abaliwo be baawo. Ekyo Mwami Museveni kiyatandikirako n'agamba nti tugenza kugira structuringa ne bagijja kuba Incafex ranchers jukira byali kula James Musinguzi Garuga ne batandika okulistructuringa vundi ezo. Kye baakola jukira David Tinyefunza nga yakajja mu buyinza esembabule yakwata emmundu n'aziwa abalaalo ne bali ente z'Abaganda bonna ezaali ku farms ezo ne bazimalako. Era ne ranches ne bazikola ki ne bazitwala ne bakomaawo. Kati bano bajja okugaba ettaka bo kye baakola Cattle Corridor yonna okuva eri okutuuka kumpi Teso yonna baagiwa omuntu abantu boogera olulimi lutya ekitaali kwa Amin. Bano ba Amin baali bagabanyizza obugagga obw'ente nga buli muntu abulina. Bano Cattle Corridor ne bagigabira omuntu omu ne bagitwala. Kakati ne bajja bayingiraawo. Mwami Museveni bw'onooba omutunuulira ffe tumubalamu ba Museveni 3 bayinza n'okuwera abana naye nga bonna bali muntu omu. Abo Mwami Museveni ajja akyuka ng'embeera bweri. Mwami Museveni yakula mu ngeri ya kisaanyi nti kijjanga kiwojjolo ne kibiika amagi ne gabeerawo awongola bategalina kye gabonyaabonya bwe gafuuka ekisaanyi ne gatandika okulya buli kyonna ekiriwo ate ne geekweka mu kannamatimbo ne gafuuka ekirala ne kiddamu ne kifuuka ekiwojjolo ne kikola ebirala. Oyo Mwami Museveni mu 86 ng'ajja enteekateeka ye nga bwe yali. Lwaki njagala n'okugeraageranya nti afaanana ne Amin. Bwe baali batutwala mu nsiko okulwana,
abantu baffe gye baafiira akakadde akamu n'ekitundu n'okusoba ne basigazayo ngumba baatwala bwana buto era baalumbanga amasomero. Mukwano gwange ejjako baasimu yali edimaasa w'essomero eriri eyo era ne bagatwalaga amasomero. Bwe tukomawo okutuwa ranks ne batandika kubuyigirize naye nga abaana bafe abasinga obungi bajja amasomero ga primary bo baali bavudde ku university Makerere. Kati awo batandikira naye jjukira ate ye Amin bwe yali atugoba maje kiki yakola yagamba nti bapima kifuba ne bapima n'obuwanvu. Kasamanya nti ekifuba kya Evans bwe kiwera fuuti bweziti inchi bweziti obuwanvu tateekwa kwenkanawo. Awo ne bamanya nti eggwanga eri lyeriri walire Museveni promotions bwe yazikola maje n'atulekayo naye ne tuba mu promotions. N'olabanga abantu batambula n'osanga kati Ssekabanja ono waali nga w'amaanyi yali badde mu kifo eky'amaanyi naye ngeri y'omuntu ali mu kafo akatalina bwe kafaanana Sekuritale wa gundi nga yagamba nti oyo bamuwa amafuta lita 10 n'atwala ono bamuwa embaga milioni bwezi n'atwala nga Ssekabanja tayinza kuwa yadde ekifi ky'enkoko ku mudaala gw'enkoko wano we bakisika nagamba nti bakole ki bakikuwa obeere nakyo. So eyo embeera bw'ozogitunyanga bw'etambula Mwami Museveni n'atandika ku kizibu ky'ettaka. Ekizibu ky'ettaka ye muweesa abadde alina oludda lwakitunuulirako naye nze njagala kutunula ekizibu ky'ettaka wa gye kivudde. Weetooloole wonna regions zonna ezikola Buganda. Omuzungu bw'ajja wano mu mwaka gwa 1900 ng'ateekawo endagaano n'Obwakabaka bwa Buganda obujjako okulaba ng'ateekawo obuyinza bwe. Jjukira omuzungu ebintu ebisinga obungi ebyali mu gavumenti ya Bungereza bye byali mu gavumenti zaffe wano. Abafuzi ab'ensikirano bonna nga bwe batebaddukanya gavumenti zaabwe. Ettaka kyali kimu ku nsulo y'obuyinza. Ng'omuntu alina ettaka ye nannyini buyinza mu kitundu ekyo ng'era ye mukulu waawo. Omuzungu n'ajja okutandika okulwanira obuyinza ku ttaka n'abuuza nzija ntya obuyinza kwa bulina. N'ajja ettaka ku kabaka n'amuggyako obuyinza era abantu beera n'okwerabera nti kabaka ne mayiro 350 zaalina tezaali si ze baali bamuwadde. Wabula abataka nga bataddewo foramu yaabwe ne y'abataka bbu be balwanirira kabaka ne bamwongera ettaka. Naye mu ttaka eryo nga bagaba endagaano ey'olwenda. Tunuulira ennyingo y'endagaano y'olwenda ye15. Ennyingo ye15 mwe muli ngabanya y'ettaka. Naye egamba nti abaami bagenda funa square miles 8. Naye akanaana ako ly'ettaka eryali mu mikono gyabwe kubanga akawairo kagamba nti eryali in their possession. Neddira ettaka eddala emmairo ze baatebereza okuba nti zaali 9 n'erifuula crown land n'eriwa omuzungu. Omuzungu ali tuterekere ffe abataliwo mu ndagaano yaddi y'olwenda. Gojja kubuuza Mwami Ssekabanja ono akugamba nga ne Museveni tannabaawo. Kituufu kati ojja kubuuza Ssekabanja ono nti Mwami Museveni ne gavumenti ye ya NRM kiki kyetereseewo ng'abaana baffe mu myaka 2 sigambye kati gavumenti ya bukyanga bajjajja foko ndagano y'olwenda gira emyaka 10 n'okusoba. Naye buuza Ssekabanja nti ki gavumenti ya NRM kyereseewo nga bwe naava mu buyinza mu myaka 2 gyokka kijja kuba weekiri. Ekyo takola ki takirina. Kati abantu bafuna ofuna ettaka ne batulekera ettaka square miles 9 eryo baliterekedde ffe gwe Evans ne Ssekabanja ono n'oli abataakola ki abataaliwo. Kati ettaka eryo Obote lyatubbako ng'akubye Obwakabaka mu mwaka gwa 66 n'alitwala bwe yateekawo etteeka lye erya 1969. Ettaka eryo n'alitwala palijja kubuga omuzungu aba agenda mu 62 alireka mu Buganda Land Board gye yateekawo mu tteeka erya 61 Maachi. Kati omuzungu bw'agenda ettaka eryo lyonna lyatutte n'aliddiza Buganda Land Board. Buganda Land Board si kyekitongoleko kyokka ekyaliwo. Ne Ankole waaliyo Ankole Land Board. Ne Tolo waaliyo Tolo Land Board. Ne Kalamoja waaliyo Kalamoja Land Board. Nga yonna erina ttaka eryo omuzungu lyeraddukanyanga erirye erya Crown. Kati bano bwe bajja abasika b'omuzungu nze ensonga lwaki sikulembe sikuza independence kubanga tetufunanga bwetwaze betulina basika ba muzungu. Era ebakola ebinnyini omuzungu bye yakolanga lwakuba baba bikola baki baddugavu. Mwami Museveni jjukira twali tuli Luweero omwaka gwali gwa 83 mu balwanyi bokka aba NRA ono akimanyi ne baba balyamu olukwe. Omulwanyi waffe omuzira Namige baamuyitanga Kaggwa. Ab'omu magye gaffe bennyini
ne bamukuba ne bamutta. Omuvubuka yayitawo ku makya ng'atambula, abantu mwenna singo nga abantu balowooza byakusaaga. Jjukira dda mu byalo bwe babanga balanga oba waliwo afudde oba akola ky'omuntu yagendanga n'akazindalo ke kamumwa naye abantu mwenna singo, abantu bonna ne badduka eruweero ebulemeezi ne bagenda esingo. Bwe bagenda esingo ebibanja byabwe n'ettaka lyabwe lirina abaalisengako. Amin jjukira atutte ettaka lyaffe mu 75 lyonna alifudde lirye. Bano bazze abantu bagenze esingo waliwo abalisenzeeko. Bwe basenga ku ttaka ly'abantu Mwami Museveni ajja mpola tuteere ebirowoozo byaffe tubitambuza. Jjukira Mwami Museveni kyakoze eri ewaabwe abantu basinga obungi kibatamanyi. Naye bw'oyagala okumanya ebiri mu Ankole genda ewa Mwami Museveni Mbalala. Totuuka Mbalala, kwata Kaguta Road ng'ogende wa pulezidenti wennyini Erwakitula. Okuva ku luguudo lw'Embalala okutuuka ku geeti ya pulezidenti Museveni waliwo kilometers 47. Wawanvu. Kilometers 47 teziweramu maka 500. Ennyumba z'ogamba nti families 100 bimeka? 5. Kilometers 47 senga oyagala zibazamu square miles. Osobola okuzifunamu square miles ezigenda mu 100 square kilometers ezigenda mu 160. Bw'ogamba nti square kilometers ezigenda mu 160 zirimu amaka 500. Square meters 160 square miles ezettaka zirimu jjukira square mile ettaka emu erimu acres 609. Lukaaga mwana ze zirimu emu. Kati waliwo amaka 505. Waliwo ne wootuka ngende wa Mwami Museveni n'ovuga ekilomita 7 emmotoka yeebala kilomita 7 eno neeno nga wa muntu atya ogu. Kati lowoozaamu abantu abali badde mu kilometers ezo 7 bwe baavaayo ne bajje ne waffe gwe mujjuzo guno gwolaba ne bongera ebbeeyi y'ettaka kuba bo ssente bazirina mwe temusobola kuligula ne bayita n'okutunyigiriza. Kati ekizibu kivaawa ye gavumenti okugaana okunogera obuzibu bw'abasenze ku ttaka. Abantu baffe badduse bagenze mu lutalo we babadde waliwo abeesenzezaawo. Era ensonga lwaki etteeka ettaka ssemateeka ayogera ku bona fide occupants ayogera wakati wa 95 na 83 gy'emyaka 10 n'emeka. Omwaka gwa 83 banafu abali ebulemeezi bakimanyi gwe mwaka gwe tusengukiramu ebulemeezi ne tudduka abasenze ne basenga ku ttaka lyaffe. Abo kitegeeza kife twatunulyanga obwakabaka bwa Buganda kubandika kiikaako ng'etteeka ly'ettaka erya 98 kye lyagendereramu okusooka kwe kutongoza obunyazi bw'ettaka. Abantu abali basenzeza ku bibanja bya bannaabwe bafuuke bannannyini abali awo. Ne tulabula gavumenti ya Mwami Museveni nti kyekola olwaleero tekigenda kujjawo kusengula abantu ku ttaka wabula kigenda kwongera bwongezi kusengula abantu ku ttaka. Ekyamazima twebaza Katonda nti buli mwaka bakola ennongoosereza. N'ebino bivaawa mu 95 simanyi muweso oyo yaliwo n'ono Ssekabanja aliwo naye no sikyajjukira omubaka Tebandeke we bali neffe twali ku State Square nga Mwami Museveni atongoza gye bayita Constitutional Square ffe twali tukyagita State Square bateekawo ekijjukizo ekya ssemateeka oyo. Mwami Museveni yagamba ssemateeka ono yenna mulungi n'ebintu asanyusiza mu 2 bimeka 2 okuddira ejje lyange ne balikyusa erinnya ne balifuula UPDF era nja kufuba okulaba nga tekibaawo. Okuva mu 95 okutuuka olwaleero UPDF ono mbaka ajja kukyogera bweri teyina baamagye. Abaamagye bonna buli gwe tuwandiika ennamba yetandika na RA n'aba officers ennamba zaabwe zitandika na RO. N'ekyokubiri n'agamba nti kitansanyusizza munnyimye obuyinza ku ttaka kubanga ssemateeka wa 95 yajjawo ebya Idi Amin bye yali atukoze ng'ettaka lyonna lifudde leasehold lyakufunako liizi bagoba abantu ku ttaka n'ebibanja byabwe. N'erikomyawo n'egamba nti ettaka bannansi banaabeeranga nalyo nga balinako obwannannyini mu nkola za mirundi 4. Yayogera ku kastomale nti okusinziira ku buwangwa bwabwe. Neyogera ku mayiro nti Buganda libaakuba kubanga erya mayiro liri mu Buganda ne mu bitundu ebirala ebyankole. Neyogera ku freehold, neyogera ku leasehold.
nejjukira Amin ye yali ayagala kufuuka ekika ky'ettaka kitya kimu. Kati Mwami Museveni kimunyiiza ekyo nga gavumenti tebagiwadde buyinza ku ttaka, kubanga ennyingo eya 28 ya ssemateeka yali egambye nti gavumenti bwenabanga etwala ekintu kyo eyina kusooka kuliira nga tenakola ki kukitwala. Awo ne mbuuza embeera yonna eri mu nsonga eyo, buli kitundu ekyakwatagana independence ebeewo mu myaka 37 gino egya gavumenti eriwo biganyuddwa. Museveni yasooka yali mu nsiko ngero yatugamba nti munonde munyambe mumpe obuwagizi nja kuzzaawo obwakabaka n'ebiringa ebyo. Bajjajjaffe ne batusindika ffe bwana obuto okugenda okulwana n'abasajja bano. Museveni owookubiri yajja mu buyinza mu 96 n'atandika okweyongeza nti musoke mumpe nfugeko emyaka 4. Bwe jagwako n'asaba 5 atukolere ssemateeka, bwe jagwako n'atusaba ave mu magye. Era neewunya nnyo bwe ndaba Mwami Museveni ng'ayambadde uniform y'amagye n'ebitwa byaga ebijjuvu nga n'olumu akyewa ne promotions, kubanga mu magye yavaamu emyaka mingi emabega akulembera eggwanga lino nga civilian, era eggwanga lirimukkiriza. N'atusaba n'otusaba mu 2 nti mumpe ekisanja ekisembayo nyikize. Awo nga tutuuka mu 2, 2, 3, 4 Ssaabasezi Ssekabanja nezimuleeta notta yasera n'asera Museveni waffe n'amutta. Era kyovola nti nze mbadde yagala mulumako nnyindo Ssaabasezi Ssekabanja n'aleeta ekisanja n'asera Museveni wammwe n'afiirawo. Maka kati netufuna Museveni owookusatu. Museveni gwe twafuna owookusatu olwo atandika okukwakkula byonna byeyatuwa ng'alaba bifu. Museveni ne bw'akuwa siringi 1000 ng'alaba akuwadde entono nyasodde ku miliyoni. Miliyoni ye bw'ekendeera n'efuuka emitwalo 2 ate 1000 alunona ng'olwo alaba tokyayina. Era bw'atyo bwe yatandika abafuzi ab'ensikirano n'abaleeta ku peroolo. Nebaza Katonda nti office abasajja kabaka Buganda wa Buganda ekyo yazigaana. N'atakomaawo n'atandika okuzuula yabala ewaaba neriyo mwogeza butamanya. Sabanyala oyo n'omusajja simanyi twamuli abamujjana mu kkomera yali abadde biki ne bamukakaatikawo. Ebuluuli eriyo simanyi oyo abeeri bagamba nti yali mukyoli Mulango amamaala bumamaazi mpulano gundi ng'abumamaaza. Nedda kiri eri gundi yaabwe sirogani yaabwe ekyo kimenyewo. Ekikapu kyogera mu Luganda duli kakati Evans nja kusaba Bukenya bw'akomangawo wano mugamba anyinyonyola ekigambo ekyo kitegeeza bwe naakitege afuge nze kanki afugawa afugo balamule kati ateze sinza mukkiriza kufuga Buganda nga waliwo Ssaabasajja kabaka alamula. Nedda ssebo Evans sinza kumukkiriza kufuga Buganda nga Ssaabasajja nnyini mwali alamula. Evans ngoba ssebo si okujjako nga nawe toli wafumbe okujja nga nawe ogamba nti ekitundu ky'ebululi okiwadde tekyali kya Buganda seba onja kukimenyawo. Mu mateeka tekirimu ekyebululi. Ate nze ndi mu byamateeka ndi kubiri ku ground nga tebakyayimbayo ekitiibwa kya Buganda. Novaawo ne tugenda ekooki nayo kati eriyo badde n'ekipande ne bakiteekawo n'ensalo ssebo nti obwakabaka bwa Buganda bukoma wano tutandise obwakabaka bwa kooki. Ne weewuunya abakooki abali ku rediyo eno abawuliriza baali badde nkegamba omuzungu agamba they should have appreciated nga bebaza nnyo obwakabaka bwa Buganda. Nabadde njogera ne bayizi bannange ku university nga mbabuulira Buganda bwe yali nganga egatta ebitundu byewambye ku Buganda yabigattangako mu bwa Sseruganda ng'era bw'okkiriza okukolagana n'obwakabaka bwa Buganda nga bakukendeeza bukendeeza tabakulevo yemu na kabaka y'ensonga lwaki Kamuswaga newe essaza lyawa nakaka n'ebitundu ebirala nga Nkole eyina amasaza agali e Bunyoro era n'ewunya ab'e Bunyoro bajja ne bakanya amasaza e Buganda teboogera ku masaza gaabwe gagatibwa ku Nkole naye nga n'agamu baagagatta ku Nkole nga n'abaali bagakulembera battanga batte naye nga si Museveni ne babalekaawo n'ebinaka ne bibirya. Kati nze nkuleta wano ku Mwami Museveni mu butali bwenkanya bwe abantu bamaze okutuula ku bibanja byaffe tudduse tugenze mu nsiko etteeka libawadde njagala ng'ofundikira naye etteeka bwe lyabawa teryabawa bwannannyini kubanga mu ssemateeka temulimu bwannannyini bwa kibanja. Ffe ne tuva eno tuwakanya ng'obwakabaka bwa Buganda nga tugamba gavumenti kyeyali badde ekola kumalawo gwe bayita ow'ekibanja. Ssewandagi ku ttaka lye
wadde aliguza Bassekabanja ne basengulako abantu abayagala mu ssente. Gavumenti bwe yakola amendment yaddako neteekamu land fund. Naye ekizibu era kye tulina gavumenti y'Abassekabanja bano bwe yassaawo land fund, ate land fund nayo si yeno waffe. Twalaba mu kakiiko k'abamugemereirwe ng'omukulu Bigirimana Payasi yagula ettaka milioni 4 oba 45 ate government yakiriza bagane kati land fund abana ezimbo Uganda yakiriza land fund anera emilioni endo za Uganda yakolako nakaseke nga balira mwami Bigirimana olibo yafune milioni 4 bwe yagenda mu kakiiko bamusasula 5 ng'abafa abaagala ettaka lyabwe tebaali bakola ki mu bufunze wanewaffe mu bufunze tuyagala okulaga waabali abantu bamala obbawo ettaka nga balina ddene nnyo ne babayingiza wanewaffe ne tuba nga tufunze naye wanewaffe ne bwe twali badde tufunze Buganda ng'erina abantu emiliyoni 8 nga tukkiriza nti ffenna abaliwo olwaleero teri yafuna ttaka mu ndagaano ya Rwenda ne tuddira mayiro zaffe 9 gavumenti ze yatwale ne yaba Museveni nezituddiza tuzifuulemu acres. Evans ne bagamba nti buli Muganda buli muntu yenna bamuwe acres 5 ettaka eryo litumala. Kati gwe Evans ewamwe muli abantu bameka waka tata Nabumba bobabala ewake wange gwe nga Evans tuli 5 muli 5 kitegeeza mwali badde mwina acres 2 mwezi ffe waffe tuli 7 twali tulina 3 mwezi ewa Ssekabanja simanyi baalina 2 ku 5 baali badde mu 10 kuluza Ssekabanja ono kumaanyi ge yalina n'amagezi ge yali akola ng'alina acres ettaka 10 luddawa naye baakola ebyo land fund Buganda tekola Buganda bayisa tteeka ow'ekibanja alwanene na nnyini ttaka bali bongera oddigula eri terikola kye teribaayo lwaki njagala kugamba kamalize n'ekyo nkuwa ebyokulabirako ekibuga Fort Portal ojjukira mukwano gwaffe Irumba ayomba n'omuggo best kemigisha olw'essente gavumenti ze yabawa ng'etwala ettaka lyabwe bwe yajja Embalala ekibuga Mbalala kiri ku ttaka ly'abalije gavumenti yasasula ono omusinga wa Lwenzulu gwe bazizzaayo nannyini kibuga Kaseetse ettaka lye gavumenti yali sasula wani waffe Buganda tesasula kati ekyo kye bakola okuddira abantu waliwo ne minisita kati ayomba wano minisita Mayanja abeera wano n'ayomba navoola buli kimu ate nga munnamateeka amanyi nti senga bakusalira omusango ne gukusinga toyomba na mulamuzi ojula mu kooti ekola ki ewuwe ebukumula ayina acres ezisukka 200 naye nga lonna lyaliko abantu yamala kubasengulako nadda kamalize n'ekikyamu ekiri mu tteeka lino eritaka lya 98 era gavumenti wetutwala mu bufunze ejja bweyogera igamba nti ettaka lya leasehold bw'obeera nalyo osobola odiconvertinga n'olifuula freehold n'egamba nti erya Mairoland bw'oba nalyo osobola odiconvertinga naye n'olifuula freehold n'egamba n'erya customary nalyo bw'oba nalyo osobola odiconvertinga n'olifuula freehold naye ate erya freehold tosobola odiconvertinga ddiza mulino kyo kitegeeza ki balina ekikula ky'ettaka limu kye baagala otutwalako neyanziza nnyo obwannannyini ng'obwalyo si bwankomeredde Ssewandagi programu awali omukka tewabula muliro Ssekabanja bonna bawulirize ngenda tugenda kuwummulamu ngenda wa Honorable Tebandeke ampuliriza omulundi tutali mu programu awali omukka tewabula muliro olwaleero badde yanjawuloko okutuuka okusinga ku ya bulijjo tutunuulira ensonga naddala ey'ettaka mu regions zaffe eza Buganda Ankole Tooro n'endala ezeetooloddewo n'enfuga gye tulimu etambula etya naye nga njagala kwebaza bannaffe aba Eliana Adiweya wali Mubende oyo nno ssemaduuka w'ebizimbisibwa mu kibuga Mubende bw'obanga olina kye weetaaga mu by'okuzimbisibwa byonna oba ebikozesebwa mu kuzimba genda mu bannaffe aba Eliana bannaffe aba Mubende Mityana Kyegegwa Kyejjojo Kakumiro ebitundu byonna ebyetooloddewo mugende mu Eliana mufune ku bizimbisibwa byonna ebyetaagisa buli kimu kyonna oli ssemaduuka wa bizimbisibwa kuviira ddala ku muguwa ogusibibwa nga basima omusingi tukira ddala ku musumaali ogusembayo nga bakomerera ennyumba ne langi na buli kimu ojja bafuna ku ssimu eri noti 7 noti 6 4 4 2 noti 7 noti 6 4 4 2
wooma gooma dooma kwolwo neyanziza ssebo namudomola dooma gooma wooma kwolwo tugoyinge ennaku z'omwezi nazo zoogere Abebale Kayunga Gureta Mukono Gureta Mubende mwenna Bannabuvuma Kalangala Bannaluweero mwenna Mubende temulina kusigalayo nsubira kwolwo ennaku z'omwezi nga 12 ensubira nange nja kubeera omu ku basookawo ku lujjaawo November ye terutuuse almost tutuuse so Yesande elyejja era wali omukka tujja kuba mu kuwummula bange ebikujjuko bijja kuba bigenda mu maaso tujja kubeera mu Gandalo simanyi tetulabako bisale ebisale mitwalo 2 gyokka ensubira egy'abantu bagisobola olw'omutima omulungi ogwa Radio Simba kimuli ky'abakyala awe wabwoko nsubira tandika baagala etobye awe wabwoko mama muzeyi Green Corner timu kafene mwenna mugolokokeremu nsubira bibeere biseera bya Gandalo tusanyukemu nga minisita ow'ennuuni nga bw'onyanjudde Parliament wiki ewedde tubadde ne petition ey'abavubi nga beekubira enduulu olw'emisolo emikakali ku nsonga y'ebyennyanja so njagala oggumya abavubi mu Uganda yonna nti ensonga eno nga Parliament nze ng'omu ngenda gitunuulira n'eriisa George ate buli muvubi tandika okkunga omubakawo akukiikirira kubanga akakiiko chairperson yatuwadde omukisa nti bagenda kusinkana ababaka bonna abakiikirira abavubi mu bitundu byonna ebiva ku nnyanja okulaba nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga y'omusolo omungi ogugibwa ku byennyanja ennuuni ebyo bitwalibwa wabweru w'eggwanga n'ebyo ebiyingira wano mu Uganda kubanga twesanze ng'ekyennyanja kijjibwako omusolo gwa import tax ate ne kijjibwako omusolo gwa withholding tax consignment yemu ate ku export era ne gujjibwako omusolo gwa export tax so nga tulaba ekintu ekyo kikontana ne principles ez'amateeka gawooza omusolo eziziiza double taxation sensonga eyo tugenda gitunuulira nnyo awamu n'okutyoboola eddembe ly'abavubi abantu bangi bakyattibwa nga batomerwa kati amagye gatomera butomeza abantu ku nnyanja ne beedima mu nnyanja ne babaleka eyo ne babasuula eyo olunaku lwajjo akawungeezi yabadde Mejaani ng'akwasa abantu babadde ku mwalo gw'Ezzengebe wa Bukenya Ddaani ng'agamba nti kino ekiwandiiko kivudde eri kamanda w'amagye mu ggwanga era President Yoweri Museveni akkiriza era asonyiye buli muntu yenna eyakwatibwako ekintu ekikye basoose kulaga mabega nga bakutte amaato obutimba enkasina byonna ebyo bye baagamba nti tebituukagana na mutindo gwa kuvuba ne babyokya nga balaga akatambi kali ak'emabega naye yabakuŋŋaanyizza bonna n'abagamba nti buli muntu anone ekintu kye ne nninda abantu 3 era Katonda yannyambye ne mbafuna ne kweyongerako n'owookuna okwogera ku nsonga eyo asooka yabadde ssentebe wa district omukulu Koomu si Koomu Meja mwami musirikale yawummula erinnya linvudde mu mutwe namulimanyi oyo ye chairperson wa Nakasongola district n'agamba kituufu era abantu bajje bakole ki ebintu byabwe babinone naye jangu n'obukakafu obulaga nti kikyo bw'ebeera yingini jangu ne risiiti yaayo bw'eriba lyato bw'eba mmotoka bw'eba pikipiki bw'eba nkasi bwebuba butimba byonna naye ku bwereere tebabasaba yadde 10 ate ekyobutasaba yadde 10 omusirikale oli kamanda ye yakikoze eki yakyogedde ne nninda ssentebe wa gombolole eyo era ye nga ssentebe ba w'omwalo nga ye baamutwalira mmotoka 219 emmotoka ye nga weeri awo esomba ebyennyanja n'agamba yagifunye kati ne nninda omukulembeze w'ekitundu ekyo Bukenya Ddaani nga kansala akiikirira abantu naye neyeebaza president ndowooza ku nsonga bwetyo ebintu ebyo ndowooza binaatambula bulungi era we gaba maanyi oyinza okuba olinako wootuuse gwe ng'omuntu nze ndowooza okusinga njagala okwebaza abavubi abeegattira mu kibiina kya Fishermen Traders Association abaleese petition eyo mu Parliament kubanga ng'oluuyi oluwabula government twavaayo ne motion nga twagala Parliament resolvinge tukole okunoonyereza mu bitundu byonna eby'eggwanga ebibaddemu obusambatuko ku nnyanja n'ebintu ebiwambiddwa
wali abantu nga bo bagobwa ku mataka, wali abantu nga babokyeza mayumba, naye ng'okulwanyisa envuba embi tekitegeeza nti ennyumba gy'osulamu yegenze mu kuvuba obukyamu, omwalo gwonna ne bagusaanyaawo. Waliwo abantu abamu nga ebintu byabwe n'ebimu byabbibwa ne bitundibwa, kubanga ekibaddewo nti bwe babadde nga bakwata emmotoka oba piki ng'eriko ebyennyanja zonna mu ggwanga lyonna nga babitwala na Kasongola. Nze nalabako abamu bansindikiranga ebifaananyi nga mmotoka y'oli bagipaakinga emezeemu n'omuddo. Abantu bangi batya, era olaba nti abaavuddengayo beebo ng'amannya gaabwe ne feesi zaabwe zikola ki? Zitegerekeka. Nsuubira pulezidenti yandibadde tavaayo kozesa kigambo nti babasonyiye, kubanga bano bennyini bannamagye be balina okwetondera etteeka bwe baba tebasobola kwetondera bannayuganda. Obuvunaanyizibwa bwe bali okukola babukola mu bukyamu nga kikontana ne ssemateeka. Kitegeeza bavvoola eddembe lya ssemateeka lyennyini bamulinnyirira, ate ne bannayuganda ne bakola ki? Ne bavvoola eddembe lyabwe eri economic rights okulaba nga bakolera mu mirembe n'embeera esaanidde. Ekyo kiri mu ssemateeka ennyingo ey'amakumi 40. So nze nsuubira pulezidenti yandibadde bw'aba yetasobola kwetonda, ab'amagye beetondere bannayuganda okusooka, naye ate ffe twagala baliyirira abantu abo abattibwako abaabwe. Ssebo akakiiko kaatuwa amannya ag'abantu abasukka 8 nga battibwa jasi mu disitulikiti emu Mayuge, era nga batuwa amannya ne namba zaabwe n'abazadde baabwe ebyalo kwe babeera ne bibakwatako. Suubira ffe ekyo tekigenda tulemesa okola ki? Okugenda mu maaso. Era njagala nze okuba omulanga nga mpita ku Radio Simba. Ennamba yange eri 073 85 03 38 073 03 38. Omuntu yenna ng'olina information eyeekuusa ku muntu attibwa, atulugunyizibwa, atyobodde eddembe lwe ku nnyanja, please tuwe information eyo tukyakompilinga okulaba ng'ensonga ezo tuzitwala mu parliament. Twagala amagye si kwetonda bwetonzi, naye ebintu bitambulire mu mateeka, ebintu bireme kubeera mu saayansi yenna. Amagye gagibwe ku nnyanja. Omulimu ogwo tulina marine police erina ogukola, bafuuka idle nabo bawambe, batekinicals tebakyakola mirimu gyabwe nabo babawamba dda. Amagye gasigale ku mulimu gwabwe nago. Constitution eri clear, ennyingo namba 29. Minister Defense mukulu owa Defense mukulu Bamulanga Kisempijjo owulira, mukulu Mawo kwoli kuno wa Constitution Affair, gwe tovaayo naawe kwekubira ku nduulu nga ssemateeka gw'ovunaanyizibwako ate balinnyirira mulinnyirire. In fact nasanyukidde nnyo omukyala chairperson w'akakiiko kadaka ebyobulimi n'obulunzi awamu n'obuvubi yagambye ministries zonna zino zirina okuyitibwa on board, parliament bakunye ebabuuza akana n'akataano tuveeyo ne ripooti yaffe nga bulijjo, then tulabe executive watya bweneegiyisaamu olugaayo kola ki okubanga tetuukiriza bintu ebyo. Naye nga tuyiseeyo, naye njagala ompe ku kifaananyi kyo ebyobufuzi nga ggwe omukulembeze omujja, kiki kyolengera mu maaso mu bukulembeze bwa Uganda oluvannyuma lw'emyaka 61 egy'eggwanga lyonna, 37 egy'ekibiina ky'NRM ekiri mu buyinza, n'25 egya Radio Simba? Radio Simba yo tetulina kye tuyinza kugyogerako, ate tetulina bigambo bimala bye tuyinza kukozesa kugyebaza, kubanga efuuse paalamenti y'eggwanga eddoboozi erya buli ssekinoomu, naddala omuntu wa bulijjo. Twagala okugyebaza nti naffe ffenna tufuuse kye tuli olwa Radio Simba, so tetusobola kwejjusa olwa Radio Simba. Waliyo programu eno yannyumiranga nnyo nga nkyali mutokooti Lutiko, yalingako nga bannayuganda ebakyamulanga ekuta omubabira abantu bayigirangamu nnyo ennono z'amateeka. Ennono z'amateeka kitegeeza ne bwe tukuyita mwami Luboyera. Njogeremu nga Luboyera myaka 25 sebo nze nyalinga mwami Luboyera waana.
So program eyo kyalinga smart man. Program eyo tukyagijjukira nnyo era radio Simba nsubira bukyangejja tena sala vibe ate wanika buwanisi bango twagala okubiriza bana Uganda beyongero jiwuliriza ate n'okujeyambisa mu mbeera yonna. So ebyobufuzi bannange babyogeddeko mukulu Ssentamu Ssewandagi mukulu Abbe Muwesa ayogedde ku byettaka neera buli lwoyogera ku byettaka kumpi oba onyonyola byabufuzi kubanga ensonga za Uganda zonna saawa zino ziri taken up na byabufuzi politics governing ebintu byonna ne sectors zonna. So bwe tubeera mu economic depression mu ggwanga kitegeeza n'ebyobufuzi biri mu depression. Sisuubirayo nti Uganda busobola okukya enkya oba olwaleero luno Katonda n'akola ekyamagero nefuna obukulembeze obutuufu nga tetukyusizza gavumenti eno. So nze nsuubira nti ng'olabira ddala ku kibadde wano just ekavule twabadde n'omukolo ogw'okulonkinga ofiisi yaffe naye olunaku olwasooka olwokuna twagenda okukya nti ate poliisi President Museveni yali yaguddewo ofiisi z'NUP amajenga gakumba lwatu ne batuyimiriza ensonga ng'etegerekeka nti as a fountain of honor ne tugamba kale bw'abanga is a fountain of honor akalulu tukamanye engeri gye katambulamu era n'engeri gye katambuzibwamu ffe katukyesonyiwe naye ne bwe lwakeerera ddala olwokutaano lwennyini amagye gasulaawo we gafumbira we galiira ekyemisana nze omu ku babaka abaasooka okutuukawo kubanga twali tulina omukolo ogutandika essaawa 4 ssaawa 4 zennyini nze natuukawo ngenda okutuuka nga ndaba amagye ate ge gasazeeko ekitebe ne ŋŋamba n'olwaleero Pulezidenti Museveni akyali mu kawempe naye ng'ensonga gye bawa ensonga eno jjukira era twalina obuzibu ebumu e Kayunga. Pulezidenti Museveni bwe yali agenda e Kayonza ng'omukyala Nakwedde Harriet mu by-election ebaddewo eya LC5 ng'alina nayo kuba olukuŋŋaano wa egundi e Kayunga mu tawuni naye ng'oli yagenda Kayonza naye olw'okuba yagenda kubeera Kayonza tayagala Nakwedde akuba olukuŋŋaana wa e Kayunga mu tawuni era kyekimu ne kino President Museveni kituufu alina right of way naye ate talina absolute right to use a public good kubanga oluguudo it's a public good a public commodity buli omu alina eddembe lya kyenkanyi okukozesa oluguudo bw'obanga otuukiriza amateeka aga traffic aweebwa akaseera n'ayitawo emirimu ne gigenda maaso. Yes kuba tekitegeeza nti simanyi oba ku olwo yali asuza entebe oba nakasero Ssekabanja yali asuzeewa anti kati bw'abanga yali asuze nakasero ekuba erigenda ekawempe tula ku kyuma ku factory ya Yariham yes Yariham gye yabadde ate nebaddewo ebbanga simanyi lwaki bagiguddewo ku olwo bagigulawo dda ye yazze kulambula mirimu egitambula kakati ekuba erigenda ettula tetuganye fayini naye ekuba erigenda ettula bw'obanga wasuze nakasero osobola okutuuka ku 2 n'otukwata Gayaza Road n'ogguka wali ettula kumpi na nnyo okusinga ate okutuuka ku 2 odde bwayise ate olege kawempe omala okyamodde ettula kati olabanga ebintu byabaddemu okola ki okuyiikiriza nze ndowooza office of the presidency the president erina okubanga naye revisinga eddembe ly'abannayuganda ekisooka eriseemu ekitiibwa ate nayo kennyini president akole ki abeere nga assa ekitiibwa mu ddembe ly'abannayuganda bakulembera kubanga alina kubeera kyakulabirako ekisooka ate si alina okwenyigira mu buki mu bumenyi bw'amateeka. Then bwe ntunulira obukulembeze bw'ebibiina by'obufuzi nti President Museveni ne government bazze balinnyirira eddembe ly'ebibiina by'obufuzi tekitandikidde ku NUP kyokka ojjukira nti Kizza Besigye bamuzoganya nnyo nga tebamwana mwaganya gonna kola ki kukuba nkuŋŋaana era amama Mbabazi nsuubira etteeka lino yaliwomamu nnyo omutwe erya POMA Public Order Management Act naye bwe lyajja ate naye ne limukwata n'alyoka ajjukira nti etteeka lyali kyamu yagenda okujjukira ng'olutuula yennyini lwe yatega ate ye gwe lukoze eki gwe lukute. So President Museveni bwe tutunulira nti obulumbaganyi bwonna n'okusoomooza okulinnyirira eddembe ly'abannabyabufuzi banne nsuubira gufuukidde ddala muze naye nga bwe tutunuulira ssemateeka waffe ati ennyingo ey'enkaaga mu 9
ewa bulungi buli munnayuganda yenna eddembe ery'okulondako ekibiina ky'ebyobufuzi mwalina okubeera era liri specific likozesa ekigambo adaption to political system in their choice nti munnayuganda alina eddembe okwesalirawo kibiina ky'ebyobufuzi kyalina okukola ki kyalina okugoberera era ssemateeka awa buli kibiina kya byabufuzi okubeera ne party character national character mu kibiina ekyo ekyaki ekyebyobufuzi so ffenna tetusobola kweyisa kyekimu nkimanyi bulungi nti Uganda twafuna akalulu ak'ekikungo wali 2.25 bwe tuva mu kalulu ak'ekikungo bannayuganda bennyini baasalawo okugenda mu bukulembeze obw'ebibiina eby'enjawulo kaakati tetusobola bizannya ye yasinga kyagala era nzijukira omukyala Betty Nambooze oba we yatandikira okudda ku opposition ekintu kino ye yali takiwagira era ng'awa ideologies eziri comparative ku mbeera y'ebyobufuzi eyaliwo mu ggwanga ebiseera ebyo President Museveni n'akisaamu nnyo omudomo n'akyagala nnyo ne bakiteekamu ensimbi abaakuba ensimbi era ne bakiguza bannayuganda kaakati omupiira gwennyini gwe yateekawo ate bannayuganda ffe abazze naffe abaakajja tusajja kuke mu byobufuzi kaakati mwe tutandikidde omukubira so empiki eri etya nze ndowooza bwe tubanga tussa ekitiibwa mu bukulembeze obwa demokurasiya n'obukulembeze obw'ebibiina eby'enjawulo nga bwe butuweebwa ssemateeka mu nnyingo ey'ensanvu kaakati ate President Sandi mulabye ng'avaayo okulinnyirira eddembe ly'ebyobufuzi ekisooka offices z'NUP ezabadde ziggulwawo eri property ya kibiina kya byabufuzi ekiri mbuyinza ekiri mateeka sorry it's not a public property era bwe kibanga kintu kyaffe private property tuweebwa eddembe ly'obwebange okwekisasayizinga eddembe lyaffe ery'obwebange saagala kozesa kifo kyakyama naye simanyi bwe nnyinza kukinnyonnyola we have a right to privacy kyekigambo kye mbadde ngezaako okunnyonnyola so bwe tuba nga tulina eddembe lyaffe ku privacy ery'obwebange ku privacy era nga privacy eyo ennyonnyolwa bulungi mu nnyingo ya namba 27 akatundutundu ak'okubiri kagamba nti omuntu yenna shall be subjected to no interference with his private right bw'abanga alina on property ku kintu oba ene premise kakati wali we twabadde tugenda amaje nze ndowooza poliisi mu njogera ey'omuntu wa wansi ennyo gy'ayinza okutegeera nti ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo bibaddewo naye nga tewali kyabadde na office eringa ya NUP era maybe olw'okuba twaginyiriza nnyo poliisi yabadde eyagala okugiwamba okujeza ate baleme mu kifo ky'okugenda enaggulu kubaze natuuseewo ne mbabuuza nti kino ekifo si kya gavumenti mukolawo ki wano tetunabayita kutukuuma lwaki temugenda naggulu oba ekyaddondo so nsuubira mwabaddemu n'ensaalwa nti akabiina akato ak'emyaka 2 kavaayo katya kabeere ne office amakulu eyenkanidde awo nga ffe ate aba NRM ekibiina ekimaze mu buyinza emyaka 40 abeeruweero Honorable Mayanja wanaatera okugamba nti ye Luweero bagenda myaka 4 n'okusoba kubanga batandikira eri bagenda okudda eno nga eri baafugafugayo dda so ebbanga eryo lyonna ng'ekibiina tekinafuna ofiisi yonna etegerekeka nze nsuubira kyabadde kya buwemu era kya buko ate pulezidenti okuvaayo atandika okusonsonekereza okuyiikiriza NUP mu ddembe lyabwe ery'obwebange nze ndowooza bw'abanga kye baali bagenda okola kiri mu mateeka nga tebakkiriza NUP kugulawo office mu kifo ekyabwe then kifaanaganako nga mukulu Ssewandagi bw'anaabeera n'edduuka awo wennyini ku Bombo Road agamba enkya nzigulawo edduuka lyange ngenda kulonkinga akedi yange empya era gavumenti eveeyo emugaane kubanga kye kitegeeza so nze ndowooza ekyo kyabadde kikyamu era ffe tukivumirira naye njagala okwebaza abantu bonna abaabaddeyo ku lonchi eyo finally ku Lwokutaano nalabye mukulu Dr. Kanokiza Besigye nendaba Elias Lukwago omukugu nendaba mukyala Miriam Matembe nalabye Kaija secretary we FDC actually mukulu Ssentamu Ssewandagi tiimu yonna eya Katonga is it yes Katonga yonna yavuddeyo
Nendowooza nti nsubira bannayuganda tutandise okuzanya ate kati kwolwo ate FDC najja nankumbi yabadde sinkanye FDC Buganda ate simanyi Kayija ne Lukwago nono Ssewandagi boyogerako oba bo baawa bajja tunnyonnyola naye ng'ekiriwo kati saawa zino ekiriwo saawa zino kyalaze gesi kyey'obumu ey'obwegasi naye kyenjagala okubiriza bannayuganda kiri kimu ensonga eno nagyogerako wano nti just tulina kubeera conscious naddala ku mikago gino egigenda mu maaso era nakunnyonnyola nti obufuzi bwa Uganda bwonna ebibiina by'obufuzi byonna ebisinga mu Uganda bisibuka wano mu Central bwe bimala osibuka wano mu Central ne bikwatayo ne biwanika ebbango bifuluma mu Central ne bisimba amakanda ne biggumira consolidation kaakati bwe bimala ate bikomawo ne bidisorganizinga wano NRM kyekoze UPC kyeyakola n'ebibiina ebirala ebyobufuzi ebibadde bimerukangawo era bwe bibadde bikola ki bwe bibadde bikola era ne FDC obw'okumulisaamu tooki emabega mu kalulu akawedde mwalimu kaawo okwerumaaluma naye olw'okuba mwalimu abakulembeze ab'ensonga nga Dr. Kizza Besigye nsubira baasobola okujja on board ne balaba nga bamalawo obutabanguko obwo. Bw'olaba kino nga tutuuka ku nkomerero ebyobufuzi engeri gye bitambulamu olina essuubi gwe nga eyakabiyingiramu omujja nti embeera eriwo eyinza bisobozesa oba olinamu okweraliikirira nti embeera eriwo yeetaaga okwongera okusabira. Ekisooka President Museveni yawamba ebibiina by'obufuzi ebisinga era nabo bakyogera lunye nti kati nuupu eno gye tukoze eki gye tusigazza so abakulembeze mu bibiina by'obufuzi ebirala byonna nsubira bali in marriage with the ruling party gundi with NRM kaakati ekibalo kiriwa nti kaakati Uganda weetuuse saawa zino tugenda kutandika okulaba nga tiimu Amuriat FDC ye najja nankumbi etandika okuva wano ng'emaze okudisorganizingawo egende esimba amakanda mu Eastern Region then tugenda kutandika okulaba tiimu DP Marriage with NRM naye egende mu Acholi Region naye esimbe y'amakanda wano ng'edisorganizinzeewo tugenda kutandika okulaba UPC in Marriage with NRM naye egende mu Lango Region eta esimbe yoki amakanda kaakati ekibalo kigenda kusigala mu FDC eri mu Teso Region Bukedeya Kumi Ngora ebyo ebitundu kubanga bibadde bikyali wansi wa NUP eya Kizza Besigye naye ate olw'okuba nti Amuriat ate FDC Amuriat ali side zeeyo kiyinza okugenda maaso ne kitandika okukosa ne FDC yeeyo so ekibalo kigenda kusigala nti Western Region egenda kusigala ng'ekyeggumiza ng'enywezezza obuwagizi bwayo mu Western nga bulijjo egenda kwongera okubanga dismantlinga n'okudisorganizinga ebyobukulembeze wano mu Central weesange nga egenda kunoonyaayo obululu bwa busammambiro ne marriage zino zeekoze obw'ekimpatiira esobole okusigala nga etwala ekisaawe eky'ebyobufuzi so ekyo nkyogedde nga omuntu ali analytical mu byobufuzi nga sirinaako affiliation yonna nti oba njogedde nga WNUP oba FDC oba siwagira muganda wange Ssewandagi but that is the reality kubanga obukulembeze bwa Uganda buzze bwetooloolera mukowe bweriti eryaki eryobufuzi so nsubira kino tukifunamu ekyokuyiga nti bw'omanya omulabe gw'olwana naye bwakugoba n'oyingira ewuwo ng'omulaba ajja speed akutwalaganya ng'emmanju waggule bw'oyita mugenda bugenzi ate tolwana na luggi kulugala ab'ebyobufuzi abapya mu ddakiika emu abayingira ekyo bakisuubire ate abakadde abalina okulekawo bo bakole batya abakadde abalina okulekawo abava mu byobufuzi abalina okuleka byobufuzi mugamba nti ofuzeeko kimala mu Uganda abantu bennaalabye nga bavudde mu byobufuzi ne basigala nga bali resourceful ndaba ono omukyala Winnie Kizza wa Kasese Kasese omukyala oyo asigadde ali credible enough ng'ate ali substantive asobola n'okuyimirira mu bantu ate n'ayogera
ne bamuwuliriramu. Mpozi omukyalo omulala gwendabye ye Miriam Matembe kubanga tasirikanga. Matembe yaliko minister mu government ethics and integrity. Yes, ne bukyanga ava mweno government yasigala akyali ethical era nga alina integrity nga ministry gye yakola ki gye yalimu. Kaakati sinalabayo bannabyabufuzi balala mukulu Ken Lukyamuzi sinamutegeera bulungi akyasansula ensonga z'ebyobufuzi naye simanyi akomawo takomawo naye nga naye abadde akyaholdinga gesi kyennungi. Honorable Tebandeke njagala ofundikire akadde kagenda tukwata so kaakati ekirina okukolebwa tugenda kusigala nga tukyali mu byobufuzi wano mu Uganda naye ate nga okwerumaaluma kungi n'okwegeya okwekengera morals zigenda kweyongera. Sina kindi wesange nga n'abatali ba morals nabo nga babatwaliddeyo ngaki political morals. Kaakati tugenda kubeera mu byobufuzi nga bwe bityo tuleme okufuna obuvumu n'obwesigo okunyweza n'okutambuza struggle ddala entuufu okusigala nga tutwala government eno okugirindigula. Naye ekisinga kyovola banagambye mukulu Ssewandagi ono nti bw'obanga ogamba nti mukulu wa Kayima tateesa naye ate nga ye gwe mwalonda ab'Enansana nze nga ndowooza nti aweereza bannabantu b'Enansana bulungi era ateesa akoze bulungi nnyo abantu era nkakasa basanyufu. Then omukulembeze yenna afaanana abalonzi abakola ki muleka mpe information omukulembeze yenna asigala afaanana abalonzi abakola ki. Ssebandeke yeerabidde mu kulonda okuwedde abantu balonda mbuleera nze gye navuganya eyampangula alina mu kkomera Tebandeke maliriza akazinda nga maliriza ensonga z'ettaka bazoogeddeko bano abakulu naye njagala okuleka rimaaka yange nga nkubiriza bannayuganda naddala abo abasomyeko mwettanire nnyo okunoonya information. Omanyi omuntu bw'akulemesa okufuna information naawe n'otafaayo gifuna osigala oli kiwuduwudu. So nze ndowooza mwenyigire nnyo okozesa obuyinza bwammwe mu nnyingo ennamba ya 26 237 section ey'okubiri ey'etteeka ly'ebyettaka kubanga ennyonnyola bulungi obwannannyini kuki ku ttaka. Era ekizibu kyonna we kiva option ey'okutunda ettaka ani agirinako obuyinza. Ensonga eyo erambikiddwa bulungi mu tteeka namba 35 mu tteeka ly'ebyettaka nti nannyini ttaka gw'alina ekyapa bw'obanga gwe mutuufu ogenda kulitunda omukisa ogusooka guwa omusenze naawe omusenze ng'olina ekibanja nannyini ttaka akumanyi obadde osasula obusuulu nga tonaguza muntu mulala yenna ttaka sooka onoonye landlord omuwe option esooka okola ki okwegula. Era ekintu ekyo kooti yavuddeyo neewa ensala bwetyo bannayuganda abamu ne batagitegeera naye kyabadde in line with the section 35 of the Land Act. Neyanziza nnyo neyanze gampuliriza omulungi tutunuulidde ensonga Honorable Tebandeke alina kyagambye naddala ku nsonga z'ebyobufuzi awo kati ekyamumpisizza nga ye omukulembeze omupya mu bukulembeze buno era akijjiddeyo ddala kye nabadde nsuubira taba kikoonako kibadde kijja kunkola bubi y'ensonga y'ebibiina by'obufuzi engeri gye bitandise okudobonkanamu era ndowooza awo abanaamugoberera obulungi mwongere nnyo okufumiitiriza n'okwegendereza ensonga eyo Honorable Tebandeke gy'awadde. Neyanziza nnyo gavumenti weeri keddemu abantu bano naye atubuulire emyaka 61 egya Uganda 37 egya NRM 25 egya Radio Simba sebo neyanziza okuva nva mu abawuliriza ate saagala mu mutaataaganye nva mu National Secretariat for Patriotism office ya president nenze okusooka mbeebaza omanyi ffe nga abakulembeze NRM twayita emirembe bw'owulira abantu nga basobola okwogera ne bajjayo ebirowoozo byabwe ekimu kye twayagala nga NRM boogedde buli omu neyecca ne boogera ne becca kwegamba ekintu ekyo si kikyamu omuntu omuleka n'akola kinayogera naye nze nga nsooke kusimba omanyi musimba wano mu 2000 wendasooka okwogerera ku Simba n'okutuusa olwaleero n'olwekyo nze neebaza nnyo Simba ate Simba munsanyusa nnyo ne bwe mba neebaseeyo ekiro kati waliwo ku makya waliwo ennaku zino omwana aliko namudde omala okugamba rediyo tubeerako nga tugiwulira n'olwekyo nze mbeebaza nti mwebale okuba nti kati gwe mpaako yeriki kuliko Doma Wooma ne Gooma kati gwe mpaako yeriki kwawe byonna byansobedde byonna ngambye Wooma ndowooza
nolwekyo nze nsanyuka era nja kusasulayo abantu babiri nze nja kweta emitwalo 4 kubawuliriza abaffe yenna abaana bagende bakole ki balabe naye nga nze nsanyuka nnyo ku mulamwa guno kwegamba Simba mugijjayo nate naffe kubanga nze okulaba kuba 12 waliwo lumu wano mu 21 twaliwo ledi wane ekiro wano twalina nga tukyalina omwana yavanga tulina segundi tannafa nankunda muwanga waliwo omwana yavanga singa eno kati ali Bulaayi eyo twali bana wano naye nga programu yali hot ne State House netuka n'okuweereza wano ekiwandiiko nga ndina kukisoma ng'abasajja kye beekoze wano nolwekyo programu eno programu radio zino baziwulira naye nze ekinsanyusizza omanye ono Ssentamu Ssewandagi bwe twali tutandika wano ekisanja yali omu ku bakiwakanya ne Muwanga Kivumbi bagenda ne Bulaaya nze popular resistance bagenda ne Bulaaya naye nabakuba ekigulu ekyamaanyi ne mbawangula n'ekiyisaamu kubanga baali batudde mu 86 bwe tukola constitution 1995 nga baga nti bannanga omusajja agende in fact ate ekisinga okunemwisa ne Maho bagenda Jinjeyo ne batuula abantu 40 ne balwanyisa naye ekintu tugaa nti naye omusajja abadde twakaba 86 wano omusajja atujje mu ttubi twalenga tetwebaka omusajja bamuggyeko obujja wano nga batudde butuuzi ekintu ekyo tetujja kikola ki tetujja kikkiriza ekintu ne tukirwanyisa nenkirwanyisa nekimalako nange ninamu akanyigamu oluusi kati ngoyo omwana gwempulira yeeyita Kisanja mu State House yali akyasoma na busomi kintu kyabbiru wano wajjojjo mwana muto nga muzaale naye nga muto talina we yakijja naye kwegamba neŋŋamba nti naye kakati naye nga temanyi bwe tukula emyaka gino bwe gikula ebimu bikola ki obireka naye ekisinza okunsesa mbadde sijja kyogerako nnyo naye kasita tebandeka akireese wano mwadi muganya okukola ki bannange Abaganda baagira olugero nga ne Museveni tannazaalibwa nti eŋŋoma ennene bwevuga entono ekola ki esirika kakati bakugambye ekintu kyabadde kitono nnyo nti president agenda wali tula ekintu kyabadde kitono nnyo okugumiikiriza mbugumiikiriza era natidde nnyo waliwo nze bwe nasinza okunya yabadde omubaka wange Ssenyonyi yesusa okuva Ssenyonyi nali mwagala nnyo mu kusooka yesusa okuvaayo tetujja kukkiriza omanyi mwatandikawo bino eŋŋombe bino byokwerabisa ekyo ekintu kyali kiyinza kukola nga basemogere mu budde obwo nakisoboka abasajja ba DP bali abasooka nga tebasobola omukulembeze head of state omukulembeze w'eggwanga kubanga ffena bwe tulonda omuntu tuba n'abantu baffe naye bwe tumala okulondolera ba pulezidenti w'eggwanga nga babaddewo kakati bakugambye nti pulezidenti agenda tula wano mugenda ku muzimbi ekituufu kimuzimbye tewali era nange mbeebaza okuzimba ekiki ekyo mwenale mwatusinzeeko mwako musoose okuzimba ekyo kirungi naye bakugerindako omukulembeze agenda kuyitawo ekyo basajja nga kimbotera yankwenda nga nti abaana babadde naye mukulabisa waŋŋano kyogera obukooti balina amakooti ge bambala gano baleta obukootikoti bonna ne bava n'abatateesa n'olwekyo ke tugamba nti disipulini mulindeeko omukulembeze ayitewo era bwe mwamaze sikiwa pulezidenti ayagala nnyo abantu abezimba infakiti bwe muzimba kiriko kibiki bwe muzimba ekibiina kubanga musinza aba DP nabo kyabalema nemwe muzimbye ekibukira ate oluvanyuma ne bazizaamu Kyagulanyi bayaze naga nti abaddayi katulinde ki katulinde olwekya ekyo kye bakola abantu abakulu nze kakati programu oba naye yakitegedde nti naye bw'anaabulya era naye bali ba head of state nze tulaba nze siri NRM nze toyinza kubanga waliwo wali omukka n'ogamba nti leero Kyagulanyi ajja ate Sekabanya nenemerako kubanga mukulembeze wa kibiina nga tyasooka Kyagulanyi asooka akole ki nze nja kujja olunaku olulala ekyo kimu kiyige tebandeke ate gwe kitebandeke oli mubulizi wa njiri tukirina ffe waffe eri mu churches Ssaabasumba bw'abajja ate obwana mukulu ono w'ekifo alindako kubanga omukulu akola ki azze ekyo kyekigambo ekikulu kyokka obufunze nabo balinda obudde obwabwe ate obudde obwabwe nabo bwakakati bana abasajja obudde obwokufuga wano si bwakakati kubanga tuzimbidde ku mutima muki munywevu kubanga Ssentamu abadde wano Ssentamu okimanyi tewali wano badde ogerageranya Museveni naki ne bw'oba Museveni olina obusungu toyinza mugerageranya abiri Museveni omulimu gwe yagukola Amin naye n'ebirungi bye yakola buli muntu aba n'ebirungi n'ebiki n'ebibi naye toyinza geraganya Museveni wano ng'osobola okwogera n'ovaawo wano nga bwe tuba twogera tuli wano ekiro kino nga tosobola twali wano olala nga twogera
era program zaffe gundi yaleje kubiriza ono ena yali ave busoga yani so yesimba kyalimpa ninjoge nalisaga busazi wane ngamba nti oli mwana yali ayogedde wane ebiyitika ngati amaje ekigayisawo yaduka emisende wano so nga nalisaga busazi umanyi bwe nuga nti amaje ekigatwala wano kikyo ono yalowooza baze mukwata ffe oyogera n'ogenda tewali akunyeze naye nga nzira ku kyettaka kubanga wano mu 1928 governor yeewuunya n'agamba abasoga basinga abaganda okulima pamba n'agamba nti abasoga bano nga basobola batya okusooka abaganda okulima pamba n'abuuza lwaki abaganda basinza abaganda okulima pamba ne bamugamba nti sebo ekyaganya abaganda bano baali bafunye amataka nga batandise okugamba bw'oba n'ettaka bw'olima ebijanjaalo nanyini ttaka omwaka obwoti babanyigiriza nnyo bw'osogola omwenge otwalako ew'omwami kati kwekuleeta envujjolo nga mwesi babadde ayogera envujjolo ne bagireeta netugaa nti kakati abantu banaawanga buki banaawanga busuulu naye ng'obusuulu oba tobuwadde ojja kufuna ng'obuzibu ekyo nekigira 1975 ono byabadde awaana Amin ajja ttaka lyonna alikola ki naliddiza Museveni amaze kudda wano nakimwebaza mukabebe bangi president yazinaga nti ettaka lidewo nga bweriri naye ekyettaka tewaliko kitaluma in fact gundi ate omanyi ono w'ebiwandiiko abaddemu obusungu bwe buli naye ate ayinako yayogedde ti Museveni bwe yagenda 26 ng'abantu bamuga tukoze tutya bannanga abantu banyigirizibwa nze ngena nevaano waliwo omusajja yabadde wano Kibujjo kyoba kiri ludda wa Kibujjo banga kiva wa Kisaawo wakyo Kibujjo omusajja omukamyoka yagenda kati yatunda ettaka bane yabatundako ebibanja ettaka lya baluganda bali 6 tebabawa ettaka nalikyusa kati yabasiruwaza nalitwala okimanyi nti bajjajjaffe bangi balina amataka bagamba bano abali oliyajja namuga ntuguze ettaka naliteeka mumanya ge era kyekirwanya naffe muba amafumbe nti abaana bawalusimbi bwe yafanga abaana ba Walusimbi ng'aga nti n'ettaka lyani lyange so ettaka nga lyaki lyakika otuusa batandise kuteekawo trustee nti abantu bateekawo trustee naye ng'abantu babonaabona ku bibanja nenze nali ndowooza ne president ayinza n'okukola executive order singa kiba kisobose netugamba nti kati naye ate nakyo ekiyinza okuba ekizibu kubanga bajjaga nti ayingiridde amateeka tumale emyaka 2 nga teriggomamu kubanga kisoboka naye n'ekizibu kye tulina nti omuntu w'ekyabanja wagenda mu kooti gavumenti tujjayo muki omukono kakati ate mu kooti okimanyi waliwo omusango gwe nakolako emakindye abantu ne bagamba mutegeeragane nakati bakyali nali ngende makindye luli ne bagamba nti mukyali mu kooti bukyanva makindye kati myaka gigenda mu 10 bakyali mu kooti okimanyi abantu bonna Walusimbi abo bafa ne baggwawo ne bakoma n'olwekyo ffe nga gavumenti tetwagala muntu n'omugoba ku kibanja kubanga ffe bwe twakola Ssemateeka 195 netuga nti abantu bonna ababadde awo kuva emyaka 12 mwaga babeerewo naye okimanyi abantu nali simanyi nti abantu bagenda Makerere wano ne bajinga empapula badira empapula ne balufuula olukadde endagaano ng'olowooza nti ya 1930 ekyo baba kikola abantu bagenda ne bateeka ebijja ebitaliwo olinaasima ebijja munana nga n'ebijja tewali kali nomala omukanga nti kali ebijja mu bisiikuule mu bisime waawo nga tibiriiwo naye mu bibanja waliyo ebizibu ate nawana ekibanja nga gundi yakiwa naffe twakolamu etteeka ebizibu tokkirizibwa kutunda nga nanyini ttaka takoze eki nanyini ttaka aganya okukwata busuulu obwavu bukutta omwana yaga kusoba aganya okusoma kali nabo kyebakola babakadeetinga endagano nakikola nga yemabega ne bwoligenda mu kooti wana abalamuzi bali 5 tojja kugiyitako bagende mabega ne baziwandiika kubanga nanyini ttaka oganya okukwata busuulu ate nga n'obusuulu nabwo tebukwatika kubanga obusuulu bw'enkumi 5 kakati gwolimako kasooli omutunda biki katwegano ekyo nakyo tulina okitereezaamu kati mu maaso awo njagala tumalirize gambulira mu maaso kabanja ono obutali bwenkanya nze nnima ekyegeegwa kasooli yiika y'ettaka emu omwaka ogipangisa emitwalo 40 naye wane waffe Buganda omuntu ne bamugamba akuwa 15,000 ekyo tulina okitereezaamu Mwami Ssekabanja nga tumaliriza emyaka olaba waliwo essuubi abantu okutereera mu nsonga z'ettaka ez'ebyobufuzi emyaka tugikitereeza nti omusajja omu yagamba bw'obanga omwana omuto asamba omupiira oyinza okweraliikirira nga maama wo nga yafumba nti toolye
naye nga mujja we yalimu President Museveni Yoweri Kaguta oyo mwana wange akyali mu buyinza nga tukyali mu ntebe ebintu jja bitereeza okujja kuba n'ababbi abaatujjamu bano abamuliraana oluusi n'abatuleetera obuzibu naye nga President talina buzibu oyo Museveni talina buzibu Museveni okujjako abantu President kyeyali agamba Betty yali agamba Betty yali alina kyaleese tandika okugamba walusimbi tumunoonye gundi lwaki otambula otya nedda bw'onoyogera bw'otyo ate ensojja gisuula naga munoonye bano ababba ssente za gavumenti bano bemba mukwatako so essuubi weeriri mu byobufuzi essuubi tukyalina nga NRM ekyaliwo obuyinza ate tugenda kati nga tugenda wa obuyinza bagaba bugabe Machivery yawandika myaka 3 egiyise guwasoba obuyinza bukwate bunyweze bulemere tebabugaba yali aleesemu nakanaka yali agamba nti bw'omala okulwana omutalo bonna batte Museveni yabatta be basigalawo abeera nabo ababe yagema bageme yagama bonna bakuumiraawo babeeraawo eti yabatta neyanziza nnyo neyanze nga mpuliriza omulungi ebadde programu awali omukka tewabula muliro njagala kubeebaza mwenna abagenyi bange ab'olunaku olwaleero nasookedde wa Abe Mwesi weebale nnyo weebalire ddala ne ŋŋenda ewa mwami Ssentamu Ssewandagi olina koŋŋamba kaki koŋŋambayo akatono dakiika emu yokka Ajat Sofia Namyalo baŋŋambye ali wange omanyi NRM yonna kati egwera bbaala etundanga keeke eyokya and office of the president office ya Luweero Triangle bajeza tekyaperforminga kintu kyonna kati ebintu babiza mu office ya president era biyita mu Ajat Sofia Namyalo ng'ennaku z'omwezi 22 ali Kayonza nze njagala okubiriza abantu be Kayonza actually abe-NUP mu aba babasooka ku line mujjeyo ebintu ebyo ezo sente zammwe wa musoro baleeta ebyalaani tractor dryers ebyuma ebikuba emberenge nabiki ebyo naye nawuliddeyo abavubuka wali eyankubidde essimu w'NUP in fact ampeereza ne message tugendeyo tetugenda ye abadde ngamba abantu tebalinyayo no nze eyo si enkola yange abantu bano batubye nnyo baseka bangi abe-NUP ba coordinators bange mu aba babasooka ku line mugende mujjeeyo ebintu ebyo obuuma obukuba emberenge mu bukozese sente zammwe dryers muzikozese tractor bwe muba temulina association mugitandiikewo kati we zituukira 22 nga mukoze association tractor eyo mugitwale mugikozese era mbakubiriza saagala gavumenti eno mugirekere kantu konna omusirikale bw'aba akugoba n'emmundu nga muli ku ttale n'omufunza bw'omuggyako emmundu ate togikanyuga gizaayo neyanziza nnyo neyanze gampuliriza omulungi bwatyo tebandike nange abantu nsiba mbagamba wano nti no n'obutimba bw'ensiri muleke okugenda okukola ki kubanga ezo ziba ssente zaffe zamwe wa musolo njagala kubeebaza namudomola sande ejja Doma, Goma, Woma, kwolwo. Emitwalo ebiri gyokka obusiki bukyagenda mu maaso olunaku olw'ebbalaza paka olw'okutaano. Bannange musule bulungi okutuusa olunaku olw'enkya olw'ebbalaza sande ejja tugenda kuwummula ku mpewo tugenda kubeera Lugogo Cricket Oval. Doma, Goma, Woma, kwolwo.